ekigwalogi kya leero then tulyoke tugende mu maaso olw'ensonga nti buli muntu njagala ave wano ng'ategedde biki ebyenjawulo bye ngenda okubawa olwaleero. Kale kantandike bwe tuna ekigwalogi kya leero. Mu nsi buli muntu abeerako n'emirimu gy'alina okukola ng'omuntu. Ate era bw'obanga olina okukola mu kyokoze kyonna ofunamu. Kyetuva tugamba nti buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala. Nkiddamu buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala. Kale nno gwali eyo ng'olina ky'oyagala naye nga tosobola kukola oba kwetuusaako ekigula magaliddiba kitegeeza ne bw'onooyaayana emirundi kasanvu nga tosobodde kukola oba omala biseera. Kati akayimba ka president ke muwulira nti baagala nnyo okugaggawala naye baagala nnyo okugaggawala nti baagala kukola oba baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa. Kitegeeza nti gwe yenna asuubira okwagala nti oyagala kugenda mu ggulu naye ng'ate otya okufa kitegeeza tojja kugenda mu ggulu. Naawe oyagala okugaggawala oba obugagga naye ng'ate tosobola kukola ng'olingala obunani mponga byoya toyagala kukola kitegeeza togenda gaggawala. Gw'omu ku bagenda otandika okukolimira abo abakozi, gw'omu bagenda otandika okukolimira abo abalina ng'okuba ebimiro so nga ate balina emikono ebiri n'omutwe gumu, balina amagulu abiri bakola nga ggwe bw'ate olina okukola. Naye okuba nti gwe osudde gwa naggamba toyagala kukola ate osuubira nti oyagala okufuna kijja kuba kizibu kufuna. N'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tugamba nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka olina okusigala ku mulamwa. Mu kigwalogi kya leero ngenda bagamba bw'eti. Mwenna bannayuganda abeetabye mu economic shutdown ngenda kuza omwezi 8 olunaku lwajjo njala obebaza nnyo mwenna okwetoola eggwanga lyonna. Ffe ekigendera kyaffe kyakugezaako kugezesa mazzi kyetuli mu luzungu kye bayita testing waters. Kye bayita testing waters kwe kutandika okuteeka omutima n'obuvunaanyizibwa mu bannayuganda okulaba nti bwe tuba tuwogedde nabo ku social media bategera kye tuwogera era nga bagenda kiteeka mu nkola. Kyenkugambye nti buli muntu yenna ayagala okugenda mu ggulu okola ebirungi ate ojja kufuula okusinkana Mukama wo Katonda. Omuntu yenna agaggawala oba n'agaggawala asituka n'agenda n'akola teyeetuulako. Kati gwe ayagala enkyukakyuka era ng'oga nti oli munnayuganda oyagala nkyukakyuka nga abantu twakusabye tukole economic shutdown okwetula eggwanga lyonna gwe n'ogulawo edduuka oba n'otayongerako mulango gwe kitegeeza ng'ate oga tuyagala enkyukakyuka oba toyagala nkyukakyuka. Mpisa ku social media nga mpulira abantu bamu abaga nti baagala nkyukakyuka ate nga bavumirira ekya economic shutdown ekyatandise jjo. Ne ŋŋamba bannange wekuba kwerabisa ng'omukulembeze bwe yagamba okwerabisa okusingawo mu kwagala wa. Nkiddamu okwerabisa okusingawo mu kwagala ludda wa. Nabagamba nti estruggle eno mugiwa akadde katono nnyo. Mulimu akasengejja kagenda okwesengera tutandika okola ebiyenje bino nti bikolera ani. Gye muvuddeko nabagamba nti abantu bangi bali mu struggle naye nga balina ebakolera naye nga mulowooza nti bali mu struggle. Omuntu mweyagala enkyukakyuka kye kikulwanyisa munna ali mu nkyukakyuka. Omuntu ng'oli mu nkyukakyuka kye kikugaana okukola banno kye bakola. Omuntu ng'ali mu nkyukakyuka lwaki banno bategeka ebintu ate gwe ogenda against byo. Kitegeeza tuli mu nkyukakyuka okwerabisa okusinga omwagala kuli ludda wa. Kale nja bagamba nti mwenna abatandise okukola ekintu kye tuta economic shutdown ne muggalawo amaduuka n'olwanga temukoze kubanga twatandise butandisi. Kubanga bulijjo tukyogera baga social media terina maanyi naye yo seeri yaspendinze ensimbi okwetoola eggwanga lyonna n'adeployinga amagye n'adeployinga military n'adeployinga poliisi ne balyoka bateeka buli wamu obunkeke mu ggwanga naye nga kyavudde ku ki ffe kuva gamba tugenda kukola economic shutdown bo nga balowooza tugenda kukola kudemonstratinga kujja abantu twokya ebipiira nedda engeri nyingi nnyo ez'okusulamu gavumenti nga togenze wadde mu nsiko. Emu ku yo gye tuyita economic shutdown tokwata kutulekana ku muntu gale edduuka lyo sigala ewaka okumala ennaku 7 oba okumala omwezi mujja kola ekintu nga bwe kyekola. Kati omuntu yenna alwanyisa enkola eyo kitegeeza nti omuntu oyo tayagala kukola ate era si munnaffe. Kati gwali eyo ng'omuntu omula ku social media ayambadde enkofira nuupu ayambadde t-shirt ya nuupu agamba nti wa nuupu naye nga buli ekikolebwa kyonna kivumirira nti ng'ateega nti wankyukakyuka totawaana. Be batayagala kugenda mu ggulu naye nga be baagala okugenda mu ggulu nga tebaagala kufa. Baagala okugaggawala nga tebaagala kukola. Kitegeeza tebagenda kubeera omu ku mmwe. Olw'ensonga tebalina ebakolera tetugenda kuddamu kulwana abantu olw'ensonga nti abantu abamu bajja kukolera mu ffe nakusaanyawo struggle naye ng'ate struggle tejja kuggwa olw'ensonga nti ffe tujja kugenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera. Kyekibadde ekigwalogi kya leero kati njala tutandika program bulungi nnyo nga bwe badde olina okuba awo nzigaddewo kati ntandise. Alright, tutandise tutya njala tutandike bwe tutya. Okusookera ddala ngenda basaba mwenna
bw'obanga omanyi oyagala enkyukakyuka ekintu kiri kimu n'abasomesa ekigambo kye bayita okubuzaabuza amawulire okubajja ku mulamwa obateeka ku bintu bitalina makulu kye bayita diversion. Essaawa zino gavumenti erina ebizibu bingi nnyo kubanga yabba bubbi obululu. Bagezaako buli kimu ekisoboka okuspendinga ssente okuzibiikiriza ebizibu biri mu gavumenti naye ate mwe bajja ku mulamwa ogw'okulabisa gavumenti n'okugituusa w'erina okubeera kitegeeza munammwe kennyini mu bulamu. Diversion esusu diversion. Ekisooka njala tusooka tufokasinge ku bintu bino wammanga. Bwe batta minisita nali siriiwo nenfuna information ezira nje bagamba kati nze ne version endala kubanga balina kye babikkirira. Ekyokubiri omugenzi ono munaffe gwe tuba tukola omulimu gwe gumwadde ku sayidi eri bamusse naye ate balese diversion ku diversion muzikiriza buli omu atandise okusharinga ekintu ekyo. Ngenda kusooka basaba ekigambo ekisooka emboozi yonna erimu omuvubuka gwe bayita Timo ow'oku TikTok toddamu gisharinga gikomentingako eyo total diversion. Nkiddamu emboozi yonna erimu omuvubuka w'oku TikTok gwe bagamba tisimanyi mu kutayisa basimanyi yadduse e Kampala nkusaba n'obwembeefu please toddamu kusharinga kiboozi ekyo toddamu kukomentinga kireke kitambule eyo diversion temuddamu. Nkiddamu temuddamu kusharinga kintu kyonna kiriko omuvubuka oyo ow'oku TikTok kubaga nti simanyi yabadde nedda eyo diversion mugiveemu tugende ku birala olw'ensonga nti gavumenti kennyini yeeyingiza emmundu yezitambuza yezigaba yejjawo abantu baayo kati mwe mukitambuza mbanga bajjawo gavumenti obuzibu nti yassa abantu baayo ate nga tukimanyi nti enzita eyo badde bajje bagikozesa okuba nti batta abantu ebbanga lyonna nga bajjako omusango. Ekisooka ekyalo kyanja kyakafiirako abantu abawera abantu abavunaanyizibwa bangi nnyo n'oyo yattiddwa yakubiddwa amasasi kitegeeza nti gavumenti eri mu kati okuvayo okutegeeza eggwanga ki ekiriwo. Njala kubuuza golooza lwaki era bagenze ennabweru ne bagamba nti bakutta abantu abalina bomu oba abalina ebintu ebitegeeza okuba nti bitega bomu. Omuntu ali bulungi nnyo era ng'omakiga kye bayita Daivan. Njala kubuuza mu nsi yonna nga bakutte abantu abateeberezebwa okuba nti batezi ba bomu bamenya bamateeka woolabyeku ng'ekyalo kyonna kikuŋŋaanye era nga n'abasibe batwala babataddeko empingu bali batambula babadisplay the moment bakutte bakudisplays bakutaddeko empingu ate bakulikodinze nti yogera bakuŋŋanyiza obucupa obukebekebe nga n'emmotoka ezizo mukwata zonna namba plate baziggalidde bazisibyeko ebiwero tezaagala kulabikako banna njala bategeeza ezo zonna diversion muve mu diversion. Njala kiddamu yoseere bino ebintu byokoledde okumala emyaka 40+ ng'obuzaabuza bannayuganda nga tuyagala bategeere. Njala bategeeza buli muntu yenna mukimanyi nti Museveni kati akosa diversion okugjawo obukyamu n'obuzibu bwonna obuli mu ggwanga bugenda maaso. International community ekimanyi abantu bakitegedde amawulire gakitegedde kati gwe baki bakuteeka mu diversion zotajja kusobola kutegeera. Nkiddamu omuvubuka oyo gwe baga nti yeetali mu kutayisima all access w'oku TikTok eyo diversion mugiveeko era temuddamu kusharinga wadde okupostinga. Tokofokasinge ku ky'okutambuza economic shutdown tutambuze ekintu ky'okwexposinga Museveni ne gavumenti ye to the fullest buli muntu ajja kutegeera Museveni yaani. Ekyo ekintu kye balese kya diversion ekya bomu kyovula tekyawangadde olw'ensonga nti bonna bafumbira bufumbira eboozi tebikyaliko makulu ekyo nakyo mukiveeko. Ekirala kikyo njala bategeeza abantu bangi abagenda okuba nti bava mu nsi muno mu ngeri etategeerekeka naye nakyo mugaanyo kitegeera. So njagadde bagamba diversion muziveeko tugende mu maaso tukole ebintu ebitukwatako olw'ensonga temujja kutegeera. Nkusaba ng'olina Facebook account olina TikTok toddamu kusharinga kintu kiyitibwa kyoyo muvubuka. Nkiddamu tosharinga kintu kye bayita kya muvubuka oyo iyo na diversion batojja kumulamwa. Ekya poliisi n'amagye bakutta batega bomu ezo na diversion muziveeko tuconcentratinge ku bintu byetulina okukola olw'ensonga nti ffe twagala kugenda mu maaso kujjako yosere tibahabulwa. Awo nawo nvuddewo nazze ne mbagamba ku Sande nti ekikolwa ekyakoleddwa okugjawo omuvubuka oli kigenda kuvaamu ebintu bingi nnyo kubanga nabagamba yosere bwakwata ejjinja limu alikubisa ebinyonyi 2 ku 3 kuba ekyabayagala. Nabagaya mugenda kutandika kulaba abantu ku social media baga nti ebyobufuzi mbivuddemu si kyabirimu wololololo naye bwe nakyogeredde nga tebannavaayo. But unfortunately kivudde ku last buli muntu avaayo politics muvuddemu nze sikakufa maama taata ali eyo. Njala kubuuza ekigambo kye bayita politics okimanyi. Ekigambo kye bayita politics kigambo kiwanvu nnyo
mu mizikiti politics gyali, mu makanisa politics gyali, mu society politics gyali, mu butale politics gyali, nawe kenyini oli byabufuzi. Kati bwoga nti ovudde kitegeeza weevudde mu gwo wekka. Ate njala bajjukiza. Bw'obanga oyogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyo, oba ozoogerako nga ggwe, kati bwe weeva mu noga nti obivuddemu kitegeeza nti weevuddemu nga ggwe, kubanga bw'oli ojja ku social media okwogera ensonga zino. Wano tolina wakola application kusaba kujja kwogera nsonga ezo, wajjanga ggwe. So fokujja otuga nti ovudde mbyobufuzi azifu nti wafuna appointment letter, kiba kitegeeza nti weeye amanda mu mbugo. So buli avyonaga nti avudde mbyobufuzi, maama taata totegana, si kubanga wali ojja tewatutegeeza nti ojja mbyobufuzi. Kwata engalabiyo n'akasimuko, genda otandika okukola ofune by'okukola. Ffe abagala okulwanira ensi yaffe tugenda sigala nga twogera ensonga zino, kubanga twereeta ffekka ne twereeta ffekka n'ebitwe gyaffe twogera ensonga zino. So buli kola busima by'obufuzi bivuddeko mugambe wawandika application ng'otegeeza bannayuganda nti ogenda kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nti teriiwo. Ani akusayiningira nti okwa appointees okwogera ebyobufuzi nti teriiwo. Kati mugambe kwata engalabiyo n'akasimuko mugende mukole emirimu bwe mmanga temusobola kwogera byabufuzi kuba ebyobufuzi biri buli wamu. Ekyo nakibagambye nga nkimanyi nti kigenda kubeerawo era kibaddewo. Buli ebyobufuzi bivudde ku batta ojja kuba muloogi ofiire muloogi. Byabufuzi bigenda kuba bikuse. Ojja kufa accident byabufuzi bigenda kuba bikuse. Ojja kuba olina gy'oli bakubba ekisasi ofe ebyobufuzi bigenda kuba bikuse nedda. Buli wamu ojja kufiirawo. Kale goboga nti ovudde mbyobufuzi oba otuyambye olw'ensonga sofa platforms ennakayitako nga bagaba bavudde mbyobufuzi. Bebe nnyini abadde batutawaanya nga bakolera bakirumira mpiyi bbiri. Enagamba nti akolera struggle ate ng'eno akolera gavumenti n'aba gavumenti bennyini. So njala basaba n'obuwombeefu. Gwagamba nti ovuddeko munnange tuyambe genda kubanga tewali yakuyita. Oba otuyambye nnyo kwata akasimuko n'engalabiyo mugende. Ojja kuba weevudde mu ggo kasosi bannayuganda twabogera okwega tugenda kusigalawo. Kale tumutegedde bulungi nnyo nti abantu balina akatengo to the extent ayagala genda mu ggulu n'etayagala kufa. Ayagala ssente nga gyazisindika tabbu njerere ssente kyasobola kukola. Kitegedde kajjera bagamba omuntu yenna mugera balaba simanyi nze neetonze abantu bennasobe navuma maama. Bw'obanga otidde essasi libakuba oba libakubye mukwano gwo ng'ate ogamba nti oyagala nkyukakyuka ng'ogamba nti oyagala nkulaakulana kati maama gwe tuba tukuteeka mu ssaaki golowooza bukyanga ensi ebeerawo awo yasoose okufa omusirikale agamba nti so nga mbeere lwe bakubye essasi abasigala bagenda mu maaso kati gubunoga nti otidde simanyi basa abantu awo tetugenda kulwawo era mbage buli muntu yenna yagambye nti avudde ebyobufuzi maama mutuyambye nnyo kubanga amamesse amangi tegeesimira bunnya. Amamesse amangi tegeesimira bunnya. Waliwo firimu gye nalaba nga bagiyita no treat no surrender. Teri kuzikiza. Ffe tugenda mpaka kubanga eyatya okufa yasigala munda ya nnyina. Gwawulira nti olinamu akatengo oba otuyambye okusigala kubanga buli muntu yenna alina akatengo aba akyamya struggle. Kati mujja tuwulira nga tukulukuta nammwe mpaka lasti. Olw'ensonga tewali wakola application ng'ojja ku social media kwogera byabufuzi. Era tewali yakwa appointing ku appointment letter kwogera byabufuzi. So oli waddemba okukwata essimu yo nga toyogedde nti obivuddemu n'otwala engalabiyo n'owummuza engalabiyo. Ffe abajja okwogera ebintu bino ku ggwanga lyaffe tugenda sigala nga tubyogerako. Abatuvuma bagenda tuvuma, abagenda tuyisamu basa bagenda tuyisa mu maaso naye ng'ensonga tugenda gitambuza buli omu ajja kitegeera nga kirina okuba. Ndowooza osigenda kulwawo njera okubaza mwenna abakyali mu struggle abafunye ama. In fact ffe twazzemu kuwaga buto okula twogera ensonga zino. So aliyo yina nga atiitidde simanyi ngenda kusala ebyayi mu baafu simanyi ngenda kufuna obule maama. Hey, bukyanga siriimu ajja abantu bali muvudde mu kwegatta oba okuzaala abaana kati bonodde bisibe baabye muntu esasi nze bivudde mu ologootana. Bwe tuyita obwavu bw'oyinza okuza nti obwavu bwa munsawo n'obwavu bwa bwongo nti osobola okuba nga oli corrupt kati mmwe bakubye essasi oli mwana embeera politically corrupt tutidde bagenda tutte ojja kuba weebasoofe. Ojja kuba oli mu bbalango ya biyofe. Ojja kuba nga oli mu motoka weetamba be motoka ofe. Ojja gadi politics yakuze kati awo tuvuddewo tugende mu maaso tulyoke tukole ensonga nga bazirina okukola. Ndowooza mutegedde bulungi ku nsonga ezo tetwagala kulwawo nnyo. Tugende ku nsonga endala. Kati mwenna be mbalina ku social media abavuma abavoola mbu simanyi economic shutdown atheist yabadde successful. Bukokolo bugeyaŋŋana njala okubaza munda bannayuganda abadde mu nsonga eno abadde ku ground abali ku social media nammwe abasobodde okugula amaduuka gammwe bali mubalira eddala nnyo egyo tuyita alerting
the public okuba nti kati batandise okuba nti bazukuka. Gwatasobodde kiparticipating oba kyegattamu oli wadde mbosigala gy'oli ffe tugenda tambuza ensonga zino. Kibadde kyangu nnyo kuzuukusa bannayuganda bategeeza nti twetaaga okwenunula. Tekibadde kyangu ne batandise okuzuuka. Museveni yaspendize billions and billions of money since we twatandise okukola ekintu kino. Gwe sebaga nti kyadde successful. Nyabaga nti kyadde successful. Amaje across the country mu town centers bali bateekayo gaaki. Mamba, tiyagasi, emmotoka, abali mu ngoye za bulijjo, buli kimu bali bateekayo byaki. Gwaga nti kyadde successful. Bobo kiki ekikutwala mu ddwaliro nga toli mulwadde? Kiki ekikutwala mu zzaaliro nga toli tolina lubuto? Kitegeeza nti gwayogera mu kyadde successful. Gwe kennyini gwetaaga okujjanjaba. Ffe kye twagala okumanya kuba Museveni tumanyi musajja mutiitiizi. Nti ate nnyo abantu aba demonstrating kati bwe twakoze 8th May economic shutdown. Kitegeeza nti Museveni yategeedde nti abantu bano basobola okukola ekintu kino. Kati gwaliyo nga tikyali successful njala kugamba munnange onyigira mu nzikiza tojja kunyiga ffe tusigala nga tutambuza ensonga zino kubanga kitwala tukimanyi. Okujjako dikiteta kuba kwa lunaku lumu kubeera kwa mirundi mingi nnyo. Njala kutegeeza mu 1997 ngali mu nsiko yasooka n'akubwa totale n'akubwa bulungi nnyo n'awooma n'ayagala n'okudduka. Nero n'ayogala mu amagezi nga nti abe bakubi waliwo ebibinja ebirasooka ogenda obigatteko kwe kusanga omugenzi Dr. Andrew Takome Kayiira n'amusaba omuyambako. Dr. Andrew Takome Kayiira n'amuyambako era ne baddamu bayingira ensiko mpaka lwe wangula mu 1996. Kati gwagamba nti kyadde successful. Gwe kikyo kiri luddawa. Ask yourself, what have you done in this struggle? Stop demoralizing Ugandans who can keep push this struggle. Goba tosobola sigala gy'oli. Okitegeera. Bwe temusobola ebintu biveemu kubanga abamu bwe tuba tetuwogere temwogera. Bwe tuba tetukoze temukola. Bwe temulina byakwogera musirike ffe muleke tuwogere. So mwenna ababadde mu lunaku lwajjo n'okyagenda maaso kya demonstration, please mwe bajimu balirida tukyagenda maaso. Tujja kuzuukusa abantu mpaka mukitegedde bulungi nnyo. Gwe weebuuze wadde ku social media ng'olina essimu yo badeployinze amagye ameka mu Kampala. Badeployinze amagye ameka Entebbe, Mukono, Jinja, Mbale, Masaka, Mbala, Fort Portal, Kasese, buli wamu badeployinze abantu. Wagati kyali successful. Kitegeeza gwe kennyini gwalaakinga common sense tolina bwongo. Abantu batandise okuzuuka baagala change kati nonjera kigamba nga nfundikira. Nti nekibiina ekyennyini ekya National Labourers Movement kyennyini bannansi bankyo bakikooye batya. Bw'otwogerera essaawa zino yo seriti baabala otabase n'otano waakale seriti amuzizedde ensanga bisibe gaakomba oba gaakaaba gaakomba. Bannamukadde banne abatandika ekibiina kino n'okutandika omusinde guno ogw'okugenda okuyeekera bamufuulidde obugere. Okufuula obugere ye muntu okwefuulira nga n'abyokola tebikyategerekeka. Bikyatandise bitya. Abantu bano beegatta ku Yoseeri nga balina ekigendera ekyokuleeta emirembe mu ggwanga n'okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka nga ya mirembe. Naye ennaku zino Yoseeri akola ng'ambwa nti bw'ogikwasa omuzigo tegenda gutunda bwe gunaadibayo kennyini egenda gulya. Bano batandise okwekengera engeri ebintu gye biraga olw'ensonga kye balwanyisa kyekiriwo essaawa zino n'okusinga kye balwanyisa. Mujjukire ensonga Yoseeri ze yawa ng'agenda mu nsiko kwe kwali okulwanyisa ekibba bululu, enfuga eyalina kyemalira, okuwamba abantu, okutta abantu, okuliisa abantu akakanja n'ebyenfuna okuba nti byali biri mu ggwanga. Njala kubuuza gwali eyo ayasamiridde nga akagiga akakalu agamba struggle teriiwo simanyi demonstration teyabadde successful. Ku nsonga ze twogedde oba ku nsonga bannamukadde baneza batwala mu nsiko kiki ekitaliiwo okuggyako nga wayonka ssenga awo nga n'ebyokukola tobimanyi njala kikubuuza. Ku bintu ebyatwala Yoseeri biki ebitaliwo by'otalaba. Bannamukadde ababifudde Museveni bamugambye bati munnange ebyatulwanya byonna twali tulowooza tugenda kulwana okuzza emirembe n'ekirabika kigaanye. Okutta abantu kususse, okuwamba abantu kususse, okujja abantu ku mataka kususse, okutulugunya n'okuliisa abantu akakanja kususse. Tetulina bwe tugenda kigamba abantu era ennaku zino ndowooza omuntu gwasinkana bonna abantu be yadiringa nabo asigadde Amambabazi kubanga ono Amambabazi y'omu ku bantu abali basuubiriziddwa okuba nti baagala kudda Museveni mu bigere naye ng'ate kati essaawa zino yalaba tekisoboka olw'ensonga nti omusajja afulontinze mutabani we talina muntu mulala gwena gwakkiriza kuba nti ajja ku ntebe eyo. Kale gwenna ali eyo abadde awuliriza ebigambo ng'olowooza nti byakusiika kabalagala si bwe biri ebintu byava dda w'obirowooleza. Kale munnange nze yalabba yalabba tekamumaanyi ffe tugenda sigala nga twogera buli yafunye akatengo ebyo bibyo mutenguwalire muli ffe tugenda maaso tewali gwakola application ng'ojja era sigala ekwata essimu yo n'omutwe gwo sigala tobulya public
tobulira public kuba bwalebye tuwakola application twali wategeeza nti ogenda kukola twali yakowa pointing so oli waddembe okusirika sirikira gy'osirikira yitirayo ng'omulongoose tetugende mu maaso. Kati olwaleero ndabyeko mu ssetteeserezo w'eggwanga nga baleeta ebisigaliro by'omugenzi minisita Engola nga bazze omu ekitiibwa ky'ekisembayo. Kati luli nabagamba version eyasooka waliwo version ey'okubiri tulyoke tugende ku information esookera ddala. Version esooka nabagamba nti omukulu ono y'omu kabinja aka omugenzi Peter Lokech era lwaki yattiddwa nawadde version eyasoose ne waliwo version ey'okubiri. Jjukira Yose ye muntu ali ku record nti osobola okubanga akumanyi nti oli enemy we n'akudyekadye kuba n'akusendasenda n'akusembeza bwamala okusembeza n'akufuula kyangunyo n'akwerabiza naye oluvannyuma n'akutta. Bantu bangi abakoze ekintu ekyo. Kati gwali eyo ng'okimanyi nye nti Yose yakimanyi tomwagala ne bwakuyita okuwa bwala disi nkusaba munnange sigala gy'oli kubanga ojja kufuuka ekisekererwa. Jala weebuuzeemu lwaki buli muntu yenna abadde asemberedde Museveni azaafa ng'ate yali amwogeddeko ekikyamu. Akakodyo kaakano Museveni okuva mu nsuku akimanyi nti bannayuganda basinga obungi tebamwagala azze abatta abajjawo. Abamulemereddwa kyakola ng'akusendasenda akuwa minisita oba akuwa ambasada naye oluvannyuma ng'akwefulira ng'akutta. Kikakodyo kaakozesa. Kati gwomanyi nti waliko mu meeting ezijjako Museveni ne information n'erinkinga nkusaba ne bwakuwa minisita kola ki togenda olw'ensonga nti ajja kunoonya engeri yonna ekujjawo nga nabo gisimufungize. Ekisooka minisita ono abadde mu ttabbu empitirivu ya mirundi ebiri kye tuyita double trouble. Minisita abadde mu double trouble. Double trouble ze ziriwa nti by'ebizibu eby'emirundi ebiri abali ku facinze naye nga tomanyi. Ekisookera ddala abadde target eri state abadde target eri first family. Kati version eyasusi giramuwadde ku Sande eyokuba nti minisita ono yattibwa Muhoozi Kanyarugaba nga amujja mu kakundi kali ak'omugenzi Peter Lokech. Yes, kituufu ngenda bawa version ey'okubiri ku kiki ekyaviddeko minisita ono kuba yaddayo n'ebizibu biri byalina okufacinga. Esooka nagibagenze ku y'okubiri. Minisita ono kigambibwa nti era yabadde akwasaganya ku nsonga ezikwasaganya ku bakozi mu Uganda. Ono minisita alina mukwano gwe yabuulirako nti ateekateeka okuleeta enkyukakyuka mu bbago eri abakozi mu Uganda yonna naddala zino kampuni ezitwala abantu e Bulaaya abakola naddala abaana ba housemates be tuyita bakadaama n'abantu abalala. Nga minisita ono etteeka ne libaddewo ne minisitule eya Labour mwabadde akola nga ebintu bakola byali bifevalinga nnyo famire ya Yoseri nga mulimu ye Museveni, Janet ne Salim Museveni n'abantu abalala okusiga okufevalinga bannayuganda n'okugyawo empisa gye bayisa mu bannayuganda n'asalawo atule mu makaage aleete enkyukakyuka mu bbago lino era aliteeke mu paliamenti. Bwe yabaako gwabulira ndowooza n'ayisa information eno n'etuuka mu first family bakitegeera bulungi nnyo ne bamusiriikira ne bongera ku busungu buli bwe babadde balina olw'ensonga nti ono mukulu yali yeetabyeko mu kwagala okuggyako gavumenti eno bamussa akasiiso. Kati y'ensonga lwaki nti Salim Saleh yategeera ekintu kino ne Janet ne batagula idea y'omwami ono kubanga ye abadde agenda kuddamu okuyitereeta enkyukakyuka baddemu bayite kampuni zonna ezibadde zifulumya n'okutwala abaana baziyite zigibweko layisinsi era ziyimirizibwe nga baddemu beetegereze enfulumya y'abaana bano enfunamu gye bafunamu ssente biki bye bakola na butya abaana bano bakuumibwa n'okuba nti basobola okufuna mu kubonaabona kwabwe nga bali mu Saudi Arabia. Kino kyanyiiza Salim Saleh, Janet ne Museveni ate ng'olwo bali balina obusungu ku minisita ono kubigambwa nti yali yeetali mu kikolwa ekyokwagala okujja gavumenti eno so byabagudde mu mutwe ne basooka bakola enteekateeka nga bwe yabadde erina okuba. Kati wulira tebakulya ssente nga bwe nabagambye nti omusirikale yasse minisita nti yagudde eddalu simanyi yabadde abanja musaala nedda nabategeezezza lunye ng'omusiza Gulesiyani nti omusajja ono yakubye amasasi minisita bambi siga nti yabadde abanja omusaala kubanga minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala nedda. Minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala. Ekyokubiri minisita si avunaanyizibwa kuwandiika abakozi nedda. Ate era minisita ono alina abakuumi abasukka mu 4 ku 5. Gwolooza lwaki ono yavudde mu mbeera ng'abantu bakoze eki tebategedde. Ekituufu kiri nti abakozi bonna abadde bakuma minisita bayisibwamu olukwe olw'okugyawo minisita era abadde bakimanyi. Nkiddamu abakozi bonna bayisibwamu olukwe olw'okugyawo minisita era abadde bakimanyi. Kati entabwe eva luddawa? Entabwe eva bweti
nti Salimu Salina akabinja kaabwe bapulaninga okutta omwami ono. Era omwami ono abadde amontalingibwa Captain Otim mwena abafamily y'omugenzi minister mumanyi oba temumanyi naye nga mubuuze ku ttiimu abadde kuma minister omuvubuka gwe bayita Captain Otim. Captain Otim n'akabinja akadeka kuma minister ono badde mu lukwe. Okusookera ddala omuvubuka ono siira agenda okutta minister waliwo abala basatu abali ku ttiimu ya minister bali bagenda omutta naye mission n'egwa butaka. Kati olw'okuba nti nono yali amanyiiko ne bamuactivating nabagamba mujjukire nti mu bintu by'okutta wabeerayo bakola plan A ne B nti singa erema B ekola. Kati ono omuvubuka ono yali plan B, plan A yali egaanye ne bakozesa omuvubuka ono nga plan B. Kati minister ne family ya minister abooluganda bakola by'emikwano omwami gwe bayita Captain Otim ono nno nga y'omu kabinja ako y'omu kubadde bamonitalinga minister olw'okuba nti gurupu yasooka yagaana ne bakozesa omuvubuka ono. Era nga njagala muwulize bulungi nnyo omuvubuka ono bw'atuuka kubanga ajjukira nti omukuumi yenna akuuma minister amaka ga minister abeerawo ennyumba abakuumi balina okuyimirira ne mudde bazirekawo ogenda okubuuza ku minister okusinga minister then balyoka balinnya emmotoka ya minister. Njala kubuuza omwami ono yategedde mmeka minister zagenda osimbula kyekisooka era banne bwe babadde nabo babadde luddawa okuba minister n'amasaso gammalirako. Era omwami bwe yamaze okuba minister n'afuluma gate era nga teri amukutteko n'atambula okutuuka mu saluni byaffiridde nga toli amukutteko bibuuzo byina okubuuza. Kati kiri bwe kiti omuvubuka ono bwe yazze nga mission y'abali yasooka egaanye ono amukozesa okuba minister amasasi. Kati mission yali nti omuvubuka ono yalina okubeerako ne pick up emupiikinga mu meters nga 6 okuva ku maka ga minister ku kikomera. Nkiddamu omuvubuka ono bw'amala okuba minister yali asuubira pick up mu meters 6 okuva ku kikomera kya minister. Naye olw'omukisa omubi abasajja bano baagaana okuleeta pick up si pick up emmotoka nedda kamba nnyonnyole. Abasajja batakaweesa baamutta balina boda oba balina pikipiki ez'abajja oluvannyuma ne zibatwala. Abatta omugenzi abiriga balina emmotoka oba pikipiki ez'abapiikinga ne zibatwala nga bamaze okugumbulwa oba bamaze okutta. N'abasse Isma All Access bamaze omutta nawo ne babula. Kati omuvubuka ono mukutta minister yabadde alina okuggibwawo bamutwale gye badde balina omuteeka afune ssente ze yadde alina okufuna ng'omusaala naye bamuliddemu olukwe. Olw'okuba nti gurupu yalemeddwa kati omuvubuka ono byatambudde ng'amaze okuba minister n'afuluma ekisaakaate. Ekibinja oba akabinja kadde kalina omujjawo kamuteeke ku pikipiki oba mu mmotoka yagenze otuukayo badde balina okusinkana ng'akabinja tekaliiwo omuvubuka nga takyalina kyazza kwe kutambula ng'agenda akuba amasasi mpaka yatuuse mu saaluuni. Information entegezeddwako ne mu saaluuni omuvubuka oyo talinayo kubako sasi baanyize munyige kana akabinja ate akalina okutta minister ke kaanyiza olw'ensonga nti oni abadde asobola okukwatibwa n'atwalibwa embuya oba ebbombo n'abitebya baani ababadde mu lukwe. So tebaddamu kulima nti omuvubuka yeekubye essasi nedda. Gurupu eri yalina okutta minister mu ntandikwa eyabbye omuvubuka ono amasasi n'emujjawo oluvannyuma lw'okufeeringa okusanga pick up oba abantu abadde balina omujjawo omwongerawo nga amaze okukola omulimu. Ndoza ekya pick up mukitegedde bulungi baka nkiddemu kibanyonyole. Mu mission ng'ez'okutta ng'ezo bw'omala okukola omulimu ogwo waliwo balina okujja bakutwale. Naye omuvubuka ono baali bateeseza ne bagenda mujja mu meters nga kuva ku maka ga minister. Era bwe yatuuse nga amaze okuba amasasi era omuvubuka ono olwamaze okuba minister n'afuluma olwamaze okuba minister amasasi ne gasirika n'afuluma n'atambula meters 6 ku kifo bamugayo mujja kasita teyasanzeewo mmotoka nabazze mukima n'atandika okuba amasasi nga takyalina kyazza mpaka yatuuse mu saaluuni webaze soka weebuuze minister yabadde n'omukuumi omwono yekka yakuba amasasi nedda. Abalala bonna oli n'atambula okuva ku kikomera kya minister n'atambula okuvaayo ng'ajja kuba amasasi nga tewaliwo omuntu yenna amuddiza muno gwa ssasi gumuddiza nti ajja amugoberera okuba yajja minister. Teweewuunya kiki ekyabaddewo kitegeeza nti omuvubuka ono bamusudde mu katego n'akagwamu oluvannyuma ne bamulyawo ekyo nakyo ne kiggwa. Eyo sitole bwetu byabadde naye ng'olwedde abadde ne double trouble ebizibu ya mirundi ebiri. Olwedde alina kiri ekyokuba nti abadde ali mu lukwe lw'okutta yali mu lukwe lw'okuggyako gavumenti ate nakino ekyaleba lo kyabadde ayagala okuleeta enkyukakyuka mu tteeka y'ensonga lwaki omusajja ono yafudde naye nga tejjukira
mbagambye nti Yoseri baba akuwa omulimu ng'akimanyi nti tomwagala n'akusembeza okumpi n'alyoka akutta. Tugenze mu maaso. Nkibafundikira abaga nti omuvubuka ono tanneekubako ssasi banyize munyige banne bennyini abadde mu lukwe abaasooka okuba mu lukwe olw'okwagala okutta minisita bennyini baamunyize y'ensonga lwaki nti ebintu ebyo byonna batandise obibuzaabuza n'okuba nti bakyusa obujulizi okuva ku ezo ensonga nga bwe zaabadde nga bwe ziri. Awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala. Wetwogerera essaawa zino ebintu birungi si ebintu birungi ebintu bibi si ebintu bibi no tamu nchamu. Wetwogerera essaawa zino birungi si birungi ku saidi eya state oluvannyuma lw'okubba olululu ng'ate bali mu ntebe mu ngeri emenya amateeka. Nabagamba ekibba taka mu Buganda kikyagenda mu maaso. Waliwo akatambi akatambudde ku social media mwakalabye ng'abasajja Abanyarwanda bakuba ente. Nze ng'omuntu ng'anya okapostinga. One, ebifaananyi ebikalimu bitiisa. Ate ennaku ze mukimanyi nti obwenyi bw'ekitabo kasita otayako ekintu ekitiisa. Either basuspending account yo oba babika ekintu ekyo. Naye location econfirminga obuvo n'obuddo bw'akatambi ako we kabadde. Tukyaginoonyerezaako. N'ekiteeberezebwa ekintu kino kyabadde mu bitundu by'e Nakaseke plus tukyanoonyereza. Naye ggwe omuntu ampuliriza era ng'olaba. Omuntu nojja n'okwata emmundu n'otandika okuba ebisolo ebitakulinaako bulabe bwonna n'okwokinga emmundu n'osumula magaziini n'osumula seefu n'okuba ente z'omuntu amasasi naye nga n'olulimi lw'oyogera okimanyi nti olulimi lw'oyogera nalwo lutemu teluliiko. Waliwo ebintu byendaba nga bano abasajja ebintu byebakola si bya buntu nga nabo si b'abantu. Ekiwamba ttaka kikyagenda mu maaso mu Buganda batwala amataka g'abantu abantu abalina ente ze bazitta baziwamba babasindiikiriza naye nga mulimu Kampala mulimu kunywa bbiya mulimu kwebaka ensi etawaana. Y'ensonga lwaki ndabagambye nti mwetegereze nnyo ensonga zino. Naganya postinga video kuba tukyanoonyereza exact location era tukyasindika abantu ogenda okunoonyereza ekintu kino kyabadde luddawo. Negwe omuntu akwata n'akuba emmundu n'okuba ente z'abanno n'ozikuba amasasi ente zisukka mu 20. Kiki ky'oba oyagala kati bw'okwata ku muntu ogenda kukola otya? Olw'ensonga Bannayuganda twegendereze nnyo olw'ensonga nti abasajja bano ebintu basiba bye bikutuka naye ng'ate ffe tuludde. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Wetwogerera essaawa zino Yoseri yahandinga over oba yawadda obuyinza mutabani we yaba atwalaganya eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Nabagambye ku Lukusane nti ebikolwa byonna ebikolebwa mu ggwanga ebyokutta n'olukutulugunya Muhoozi Kanyarugaba yabikulemberamu n'akabinja ke akategeka obulungi akali mu ggwanga akatambula nga katta abantu n'okuwamba. Ekintu kino bakikola olw'ensonga Yoseri yamugamba nti kola buli ky'olina okukola ng'obudde bukyali nga sinnavaawo, otherwise bw'okinaakulema nze tonnenyanga kuba buli kimu nkikuwadde. Kati essaawa zino njagala kukola security alert gye ngenda okuba nti yeyinza ossembayo mu bbanga lya myezi 4 nga sizze mu bwa security alert. Buli awulira amannya go ku lukala luno njagala weegendereze nnyo endyayo, entambulayo, ensulayo, b'otambula nabo buli kimu ky'okola olw'ensonga nti nze ogwange ngukoze saagala muntu agenda kunnenya kubanga sirina buvunaanyizibwa kugaana kwogera bigambo by'erina kwogera Katonda biyampa okutegeeza omuntu nti obulabe bukwolekedde. Byenjogera tebinnyumira kubanga obulumi ku Bannayuganda bali mu kufa mu nfa ey'ettogge. Nkiddamu olutalo lwange luli wakati wange na Museveni ne famire ye so si Munnayuganda yenna njagala mumpulirize bulungi si Munnayuganda yenna gwe tujja kwesootinga nga tusisinkanye mulumbe ku mikolo era tujja kwesisinkana mu mikono buli omu asonyiwa munne ne ku Museveni ne famire ye tetuli basonyiwa ku bikolwa bakoze. Eno security alert gye ngenda okuwa olwaleero yegenda okusemba mu myezi 3 tuli mu Gwakutaano. Ogw'omukaaga sigenda kukola security alert, ogw'omusanvu mpaka mu Gw'omunaana. Nkiddamu mpaka mu Gw'omunaana. Gye myezi egi. Ne mu myezi gino gye ngenda okusoma amannya gano wammanga. Wowuliramu erinnya lyo weegendereze kituukira ddala. Mukimanye nti buli muntu gwe njogeddeko okuva jjo essimu yo ey'omu ngalo ewulirizibwa. B'oyogera nabo
byoyogera emmotoka mu mutambulira ziri mu tracking device bamanyi entambula zammwe bamanyi mikwano gyammwe bamanyi family zammwe bamanyi gye musula na buli kimu kyemukola buli kimu bakimanyi njagadde okubula security alert no bategeeze nti you are fully monitored essimu zammwe ziwulirizibwa emmotoka mutambulira zimanyiddwa gye ziyita emikwano gye mwogera bagimanyi bye mwogera babimanyi naye ng'ate temukimanyi nti bakola ekintu kino nga ngendo otandika okusoma abantu bano wammanga amanya mugamanyi amanya gamanyikiddwa naye nga bwe nabagamba nti Mukama 7 Janet Kababazi yagamba nti ebifiire byalya ssente zaabwe ne bibakubisa akalulu bo ne bakozesa amaanyi okufuna akalulu kano kubanga bali mu State House essaawa zino so si nti byali maanyi gammwe mujjukire ejjanzi teribuuka na nzige nababuulidde olunaku lwa Sande wakati w'ejjanzi n'enzige bintu bibiri yanjawulo wakubadde bifaanagana gwaliyo nguga nti okolerayo seeri era ng'ovvuula abavuganya oba abawangula akalulu ngolooza nti okola nnyo munnange yakwawula esiridde bagenda batta omukubo bayinza obutakutta leero naye nga essaawa yino bajja batta bukyanga ntandikako security alert be naziwa abakyawonyeewo batono abasigadde obungi baabajjawo n'abala tebabeerabiranga Museveni alinga kamese kasita boni kakulya kakufuuyirira gwenza okulooza nti takulaba naye abaakulaba mpaka lwanaakunyiga kati njala tandika kusoma lisiti eno y'abantu bano muwulirize bulungi nnyo naye nga mukimanyi nti essimu zammwe gye mutambulira emmotoka zammwe buli kimu kyonna kimuntalimba bulungi nnyo olw'ensonga nti fayiro zammwe ziri already sanction zaawandiikiddwa ne zisayiningibwa ng'ekisigadde kuwulira nti gundi yafudde oyinza obutafa amasasi n'ofa accident oyinza obutafa accident n'ofa obutwa nkiddamu oyinza obutafa amasasi n'ofa accident oyinza obutafa accident n'ofa obutwa oba nti omubbi yazze nayingira mu makaago oba ne bakusanga mu kkubo ne bakkuba ne kiggwa fayiro bagikulozinga njala mumpulirize bulungi nnyo amanya gengenda okusoma era buli gwensoma erinnya lyo kimanye nti oli ku fayiro eziri sanctioned ng'ogenda kuggibwawo abamukomye obukomi naye nadda bagamba dda nandibadde siboogerako era bategeeza nsonga zino naye Katonda omutima gwe yampa mwaba munda ku social media ono muli omusajja mukambwe nnyo naye ndi muntu mulala nnyo olw'ensonga nti nze sinze neetonda ate sinze nakutonda numirirwa nnyo omuntu okuba nti waali nalema kuggibwako bulamu bwe kubanga ffenna tuli bantu ate tuli mu kkubo buli omu otambula n'oluvaako ne tukwata ekkubo eddala Chief Justice Owinyi Dolo wonna wooli muganda wange oli mu ofisi ya Museveni nga Chief Justice guno omulundi gwe gusembayo okwogerako ku linnya lyo Chief Justice Owinyi Dolo whenever you are get to know that you are monitored home and away and very soon you are going to leave this nation because the state is planning to finish you so whoever knows Chief Justice Owinyi Dolo tell him that soon or later he's going to be eliminated oyomu tugenze ku musajja eyakozesebwa okusaanyawo obwakabaka bwa Renzululu Peter Eleru oba oli jeno oba oli ki Mr. Peter Eleru whenever you are get to know that your masters are looking for you and they know how to get you because they are trying to hide all the evidences and all the mess they made by using you when they sent you to finish or to crush the Renzululu kingdom. So now they want to eliminate you so that they can prevent the further questions when the government is overthrown. So Mr. Peter Eleru wonna wooli nkimanyi abantu bandiyagadde kuwulira bakusevinga njala kugamba Peter Eleru wonna wooli manyo Oluganda oyinza okwebuzabuza tomanyi Luganda oba oli meja oba oli jeno sikyamayi ddala kwoli ndowooza kati oli jeno bakama abo abakuwa obuyinza ne bakuwa ebiragiro ogenda okusanya obwakabaka bwa Rwenzululu be bamufayiro ya sanctioningiddwa ng'ogenda kuggibwawo nga nabyo gisimufungize wonna wooli weetegeke ekijja si kyangu Jeno Peter Eleru wonna wooli essaawa yonna naawe bagenda kulya tugenze ku Ssenkaggale wa DP Nobert Mao oba Nobert Mawobe muganda ngenkulaba oyambala obusuuti obwawula ettaka lya Uganda n'okola amateeka era n'otambula nga bwe gambye nti okusula mu ggale kyekikufuula mmotoka ate okulwa ku nnyumba za laddo tekikufuula nnyinizo olw'ensonga naye yaziteekawo kufunamu nsimbi so Nobert Mao gw'omanyi Oluganda kubanga okulidde mu Buganda
wandibanga wefuula nti Museveni akwagala takwagala nnyo era nawe oli ku list y'abantu abagenda okuggibwawo essaawa yonna gwawo nvuddewo. Waliwo mwannyinaffe gwemuyita full figure naye nga ye Nakangu oba Nakanguubi. Full figure wonna wooli weegendereze endyayo n'entambulayo wonna wooli full figure mpulira bulungi. Amanya gange nze Lumbuye. Nnaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Mbyogedde ku ssabbi endakiika eziyitamu. Weegendereze gy'oliira gy'otambula ne by'okola ku lisiti kw'oli. Nakanguubi oba gwemumanyi nga full figure nawe kw'oli. Tugenze ku yaliko muganda waffe era n'omukyusa obwongo. Ashbaga Katonda wooli muganda wange weebereremu. Ffe tetukwagala kulanga oli mufu. Kubanga sitaani omulimu gwa kukyusa abantu kubajja ku bikolwa bya Katonda bagende ku bikolwa bya sitaani. So bakukyusa obwongo ne tebakwagalangako. Wonna wooli muganda Ashbaga Kato okutegeezaako nti weebereremu abantu b'odinga nabo bakwagala oli mufu essaawa yonna. Tugenze ku muganda wange Ande Mukasa oba Bajjo Invents Ande Mukasa wonna wooli wotambulira kimanye nti gw'omu ku bantu abo. Waliwo omusajja ono musajja muganda sime kibaamukola n'atuka okubanga ayogeranga omuntu atakyali Musa naye nga ate takimanyi nti bamwagalirako ddala. Basajja bivule ensolo nkambwe oyogedde ebigambo bingi n'oyogerako ebigambo bingi nnyo neze siri mu kiraasi egana kuwa information gye mba nfunyeko ggwe wonna wooli. Nnaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Basajja bivule ensolo nkambwe wonna wooli. Olina famire, olina abooluganda, olina ebyokola. Wonna wooli weeberere. Nze omulimu ogwange kwogera bigambo bino Katonda ambeere na buli kimu kyenkola. Naye saagala kula munnayuganda mulala ng'azikirira olw'ensonga nti mwakozesebwa oba mukyakozesebwa olw'okuba nti mwagala obusente n'okuba nti mulina akanyoomonyoomo ak'okuba nti mulemesa nnyo bannammwe bweggwanga erimu nga muwalowoozesa nti mulowooza mmwe musinga okwagala nga mulowooza nti bo tebasaanidde kuba ate ali mu buyinza asaanidde okuba ate nga tabaagalako. So basajja mivule ensolo nkambwe. Sigenda kujulonga nga kuvumanga gwe bw'okola nno njalaga kutegeeza nti naawe gw'omu ku bali ku lisiti eno ey'abantu abagenda okuggibwawo. Olwaleero mpaka mu bw'omuwona lwenziramu okukola kye tuyita security alert. Bwe nnaba nga nina eri crucial nja kunoonya omuntu gwe kikwatako mutegeeza ensonga ezo ye ng'omuntu. Naye okuva olwaleero okutuuka mu mwezi ogw'omuwona plus mwegendereze nnyo amannya g'ensomye. Mubiyita bya lubalaato. Naye ekigenda okutuuka mu Kampala mu Uganda mujja kitegera kubanga bano abasajja beesomye. Be nasomye ku Sunday amannya gammwe ne ngateekako. Nekirungi nawe mulina feeling oba mwatandise okufuna information tebabatambulirako. Kubanga ekkumi terikyawoomu ebeera yakugamba nti omusajja kyeyayogedde kituufu. Nammwe be mbagambye olwaleero mukimanye nti bajja bagamba mikwano gyammwe nti omusajja kyeyayogedde kituufu. So mwenna bwe nategeeza ku ssano olwaleero mwebereremu. Kambaddemu wano wammanga. Chief Justice Winnie Dolo, be aware. Peter Erweru, be aware. Nobert Mau, be aware. Full figure, be aware. Ashbaga Kato, be aware. And Mukasa Bajjo Invents, please be aware. Basajja mivule ensolo nkambwe. Even though you abuse and you disrespect my president and respect me as a person, I don't care, but be very careful. Please take care of yourself. Otherwise, muli ku listi gy'ensomya olwaliro ekyo sigenda kirwako Mukama abakuume era ababeere olw'ensonga nti ye omukulu ono gwe mbagambye alina enteekateeka ze tabaagala nga weemuli. Nze ogwange ngumaze mba sivunaanyizibwa. Ne mu maaso ga Katonda nja kubanga nsasulibwa ekyo kye ndina okusasulibwa olw'ensonga nti ogwange nkoze eki ngukoze. Mbagambye amasimu gammwe gataapingibwa. Emmotoka zammwe zimuntalingibwa. Mulina abantu abagoberera nga muli ewaka, muli mu makubo, muli ku mirimu, ne gye mukolera yonna mulina akabinja k'abantu akabagoberera. Mu bufunze mumonitaringibwa oba mulondoolwa 24/7 okuba nti mugenda tuusibwako obulabe. Awo sigenda kulwawo ngenda kugenda mu maaso ne information endala.
Ngaba nabagambye nti ku Sunday mujja kulaba abantu bagati nze nvudde byobufuzi si kyabirimu simaye biki ekyo Yoseri kyasinga okwagala okuwulira agundi yavudde byobufuzi kubanga twabatiisiza. My friend wa mukwano gwange nakutegeeza eggwanga libayite eggwanga likolebwa bantu era singa si bantu eggwanga terisobola kubeerawo. Ebyobufuzi byonna bitambulira ku bantu ate biddukanya enteekateeka y'eggwanga. Kati nga mbagambye nti abantu bangi bagenda kuvaayo batandikwe nti byobufuzi babivuddemu mugenda balaba nga bagambye era tekisuubira abo tebakujja ku mulamwa. Sigala ku mulamwa kubanga kiri ku record. Gwe tuyina olugero lugamba nti tekiwoomera matama abiri. Mu Luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison. Mu Luganda kiga tekiwoomera matama abiri. Mu Luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison. Gwe nnyama etakuwoomera ate omuntu omulala okola ki? Emuwoomera. Kati gobanga n'okwogera kukulemye ng'otidde. Ye Museveni ayagala osirike. Kubanga akimanyi okubeerawo kwe n'akabinja ke alina kukola ebintu bibiri byebiriwa. Ekisooka alina kuteekamu okutya kye tuyita fear. Ekyokusatu. Ekyokubiri alina kutta y'okubeerawo. Nkiddamu alina kutta y'okubeerawo. Museveni bukyanga ajja mu Uganda engeri y'obufuzi akozesa methods ezibbiri. Teeka okutya muntu bw'agaana okutya mutte. Kye tuyita elimination oba assassination. Bibintu bibiri byakozesa. Museveni okubeerawo kwe kuteekamu katengo bantu kubatiisatiisa na kutta. Bw'aba tasse tasobola kubeerawo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati bw'abanga akugambye ye asobola okutta, asobola okuyimirirawo ng'akisize mu mukazi we, n'akisiga mu baana, n'akisiga mu ye, n'akisiga mu magye agakuuma. Kati golowooza agamba togenda kwogera, ogenda kubeera ludda wa. Bwe tuyita obutiitiizi. Omukulembeze bwe yagamba nti baagala nnyo okgenda mu ggulu tebaagala kufa. Engeri yokka ey'okgenda mu ggulu kwe kufa. Engeri yokka ey'okugaggawala kwe kukola. Kati bwanga tosobola kukola ng'ali n'okufa toyagala kufa. Kitegeeza togenda kulaba ku nsi nsuubize. Kale mwana wattu tubasanyukidde nnyo mugende nga bwe mwajja olw'ensonga temwakola application. Kati njala bategeeza. Yoseri talina mukwano gwe. Nkujjukiza mbujjukiza nti ne kitaawe bwe yali nga yaakawangula olutalo. Kitaawe yajja n'amwolekeza obwanga. Yoseri nga tayagala mulabisa yakwata kitaawe kennyini n'amwettira. Teri ntaana ya kitaawe wa Museveni woyiza gisanga. Naye nabawulira weyina okubeera weyina okuba n'abaali mu luko lwajja mu taata wa Museveni omu akyali osirimu amuluma. Ali musaidize kansa ku luguudo lw'Kansanga okwo kwali nakuze kati emyaka. Museveni yali ogenda okutta kitaawe ne bamuziika. Nkiddamu. Gwali asugumbiza ng'akimezezza okw'omusana nkugamba sima wavudde ebyobufuzi. Yoseri tayagalangako mulabisa kubanga yakimanya ayimidde okukutta. Buli amanya akutta n'atamanya akutta eyemamaaza akutta okujjako ng'omwakoze ki omwambudde. Yoseri bwe yatta kitaawe gwani. Yoseri abantu abamuyamba okujja mu okuvangula obuyinza nabo yabatta. Dr. Andrew Takome Kayiira yamutta. Pecos Kutesa, Major Pecos, General Pecos Kutesa. Yamutta. N'abantu bannyo bazatta. Nga bamuyamba ne bamuwa ne ssente. Abasajja Abaganda bonna abaakwatanga ssente ne bakwata abaana baabwe ne bakwata emmotoka zaabwe n'ebintu ebikalu olwawangula obuyinza be yatandika okuteekako emisango nti bajeekera n'abasiba bonna n'abatta. Kati gwani agenda ovudde ebyobufuzi kubanga ajja akimanyi nti to survive he has to kill or to eliminate. So gowulya mbamukubya amasasi Museveni tasosa kutta leero yatta dda kuva mu 1955 atta. Kati ate ekizibu ekiri mu kutta nti gy'okoma okutta emizimu gikulinya n'oba ng'ogenda kuttira ddala mpaka nga wesse oba bakusse. Kati gwagati bakubya omusajja amasasi zeddembye okufa teeka ate buli muntu ajja kukombako mu ngeri yonna esoboka. Naye okozeewo kikyolese mukulu kigwolese bagenda kujjukirirako ki. Bagenda kujjukirirako ki gwaga nti okyokufa. Kati okufere mu kubeera ssaalayo wabula okulwanira eggwanga lyo kye kikulu kya byonna okuba nti oli mugumu.
Okitegedde bulungi? Njagadde bategeeza mwenna. Bakomedi abali mu struggle mwenna tusigale ku mulamwa temutya. Awulira nga atidde addeyo wannyina tugenda sigala mu struggle muno. Kubanga kye kyatutondesa okubeera tugenda kwogera mpaka. Tetugenda kusirika ensi yaffe twalibwe. Mwabasinga obungi ng'oyagala kulaba okutegeera kw'omuddugavu muwe ekitabo asome tajja bitegeera. Olwa ne bitwogera bali mu okutegeera bitegeera batono nnyo. Njala kutegeeza nga banaatwala ensi yo n'okujjawo batandika nga bakola ebintu biri mu kukolebwa essaawa zino. Kati bw'onoosirika okwogera ku nsonga zino ogenda kubeera luddawa. Tolina mulimu, tokola, tolina mmere, tolina wosula, ettaka ly'abajjajja balitutte, bakusenze, bakoze buli kimu ogenda kubeera wa osirika ku nsonga zoogerako ojja zoogerako. Kale nno awo njagala bagamba nti ensonga zino muziggyemu okuniina olw'ensonga nti ye Yoseeri kyagala kintu kimu kutiisa bantu nakutta ate ng'akyabatta naye ng'ate okutta si yo kuba solution paka nga struggle ewedde. Tugenze mu maaso. Mbagambye ku nsonga y'abasajja bannamukadde babadde akola nabo baamufuulidde obugere mukitegedde. Kati mbadde mpitayita ku mutimbagano leero nensangako omukulu Ssenkaggale atudde Mmengo geeyita Katikkiro wasanya Charles Peter Mayiga ng'ayise bannamawulire n'akola statement oba n'ayisa okwogera kwayogedde ng'atudde mu ntebe amagulu aganjadde nga bw'atera okukola kubanga ye kabaka wa Buganda omujja. Agambye nti tavunaanyizibwa ku kwogera ku bulwadde bwa kabaka era si yavunaanyizibwa era tajja kukozesa social media kuba nti ayogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bwe mbadde n'entula ne ngamba okuwangaala kuno kutulabisa ebinene. Ani yali amanyi tuliwulira ku bigo by'ono omusajja ng'ayogera afutubbala atyo. Ne ngamba bamuwujjira obunyama mujja tegeera mpola mpola omwami ono y'ani. Bw'agamba tasobola kukozesa social media kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Naye bwe namuteeka ku nninga oba mwamuteeka ku nninga okulaga Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Agambye takozesa social media era kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Yavaayo n'agamba Ssaabasajja Kabaka ekimba ekimbala embiriizi ye alaje. Awo waliwo Mayiga kika kirala ekyali kyogera oba yali Kawenkene oba yali Salonga Mulengejja. Kuba kati ate ne oyogeredde ku platform za social media era ebyogeredde bina babitadde ku social media kati ani asiriwazaani. Ekisooka weke nnyini mugenda okukola statement simanyi oba mwasuze mulowoojo mwasuze luddawa. Ogenda tosobola kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nteekateeka y'emitendera egy'Obwakabaka ekituufu toteekeddwa kwogera. Naye wavaayo n'ogamba Ssaabasajja Kabaka alaje yamuluma. It was a mistake yali nsobi. Ekyokubiri nga bwe gatolina buyinza bumwogerako kwogera ku bulwadde bwe. Abantu abalina obuyinza okwogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ofisi zonna waziwamba. Gwe yefuula Katikkiro, gwe azimba amasiro, gwe akutegeka emipiira, gwe ategeka emipiira gy'amasaza, gwe ategeka emipiira gy'ebika, gwe mwogezi, gwe muwandiisi, buli kimu wakyeddiza. N'ensonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka omutiteekera bonna ofisi waziwamba omuli Kasujju Lubinga n'abantu abalala bonna basoma. Kati mu ntebe gy'obadde otuddemu ng'oyogera obadde oyogera mu kiti ki? Kasujju Lubinga ne ttiimu ye abalina okukola ku nsonga ezo balina okwogera ensonga ezo naye kati gwe olw'okuba gwe buli kimu wakiwamba. Y'ensonga lwaki okyakola ensobi eyita munnamateeka munnamawulire era ovudde n'okola ensobi ne weeyanika ffe tukulinda ne weeyanika bulungi nnyo sebo ogambye nti tosobola kwogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka kukulamu ku social media obadde ku ki? Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri wagamba nti Ssaabasajja Kabaka alaje yamuluma. Already wakyogera. Ogamba tuteekeddwa kuzoogerako. Abalina ozoogerako bali ludda wa? Where are they? Kasujju Lubinga mu block nga n'abantu abalala. Mwe kye mutamanyi oba kye mutayagala kutegeera. Abasajja bali Mmengo n'akabinja kaabwe konna. Missoni yaabwe yali yakujjawo Ssaabasajja Kabaka beddiza ettaka. Litya. Oyo omwami alina miles 2 ez'ettaka ze yezza n'azigula ku 2,200 yazigula siringisi 2,000 eza Uganda. Buli eka y'ettaka. Miles 2 ez'ettaka n'aziddiza. Era kyobula n'abagende buli awulira nga batunda ettaka emitwalo 9 soko sikemu bigere bimabega nga togunagula ttaka lino. Temmanyi mugula. Lirimu ku ttaka lya Buganda. Kati mukulu wasaanya ovudde n'oyogera bulungi nnyo bali nnyo balire ddala nenjera kubuuza. Leero yogeredde mu kiti ki oba mu ssaaki? Ovudde n'ogamba nti Kabaka alaje yamuluma.
ne tukitegeera bulungi nnyo naye atogesigo olina obwogerako ate tubogera ku social media ate bisanze ku social media kati ani asiriwazaani ekitu tugenda kiriwaako ninjira kutegeeza ebintu ebikwatagana n'ensonga za Buganda Ssaabasajja Kabaka ffe tetulwana simetu situjolongo nedda twagala kulaba ng'empologoma custodian waffe omukuumi w'ebintu byaffe waali ebisigadde bijja kwesoote nga nabaga ettaka limu baterina mipiira temugenda ditwalira mu nsawa ku Wilubbaalo tugenda sanga kakedize muzimbye ebirala byente mutaddeko na buli kimu tujja byeddiza kubanga ebya poligino webiri mu mutunde ettaka lyammwe mufutubale ku Buganda buli kimu kikole time egenda kujja ng'ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ng'abayinula ng'avuddewo essaawa olina kuba netamanya akeesa lukyanko ya mutamiivu temanya lwana agwa ddalu n'agirya nkiddamu yo seri n'akabinjako Charles Peter Mayiga n'abafera bali emmengo mukeesa lukyanko ya mutamiivu temanya lwana agirya kubanga lwana anywa wala giba firifiri omungi ajjaga ati mugisalo bajesalira agirye agenda okera kumanya bazembe ko bagibbye nenga yajeeriridde yi government kimuli ne sawa zero kata usigenda kulwawo ngenda ku nsonga endala essawa yonna bwe muwuliranga Minister of Health avuddeyo n'alangirira nti waliwo ssenyiga omupiira yazze mumanyi nti balina kye baplaningira okwetoola Buganda yonna abaana balina ssenyiga ebifuba ebiyitirivu amasomero amalwaliro n'ebitundu ebirala byonna abaana b'abantu bali mu kukola ssenyiga abaluma atawona kino kivudde ku ki mwe abaddugavu bannange wabaddugavu bannangira mumpulirize mwina kye mutamanyi waliwo ebintu bitambula mu nsi nga tembimanyi omuddugavu ojja kubonaabona nnyo olwa gavumenti ezitakyalina mugaso kukuuma bantu baazo amadagala amangi agali mu katale mafu kyekisooka ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tebiri ku mutindo gamba nga amata gamba nga sukaali bamba nga butto n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo tebiri ku mutindo mulungi yensonga lwaki n'ebirwadde nga kansa byeriisa enkooli mu ggwanga naye tetulina kyabikola kubanga tulina kujja ebintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo amazzi ge munaaza abaana bammwe aga National Water and Sewerage Corporation nago si malungi amazzi ge munywa ge mugaba ga Mineral Water nago si malungi njala mbajjukizamukko nti fedda nedda bajjajjaffe bayinanga firiji ezaabwe ze baakolanga mu nsumbi ne bateekamu amazzi ne ganyogga bulungi nnyo era ne baganywa ng'amazzi bamaze ogafumba nazzi kuno tugula amazzi ag'ekikumi ag'ebitaano ag'olukumi ku dduuka mu kaveera wagana amazzi amasibe mu cupa aga Mineral Water n'omiringusa n'oza nti omiringuza kumbe omiringusa bulwadde na bukyafu bwonna njala bategeeza mu myaka gy'abajjajjaffe bajja bakitaffe tebalwalanga birwadde ebyo simensenyiga kifuba lukonvu basimanyi kansa pulesaani oyo natwala tugende teyalinga olw'ensonga bajjajjaffe bafumbanga amazzi n'akwata ensumbi n'agikoomera okukoomera ensumbi okumanyi oba ensuwa kamba nnyonnyole bulungi nnyo nazzi kuno ng'Abaganda oba abaddugavu ffenna abaddugavu twalinanga tekinologi owaffe omupya gwe twalina gwe twatuzudde oba gwe baali bazudde bajjajjaffe ogenda n'ogula ensuwayo ennene bulungi nnyo n'ogiteeka mu maka n'oteekamu ng'ogenda ogikomera n'osooka n'okwata essanja ekkalu oba osobola okukozesa empapula n'obijuza mu nsuwa eyo n'oteekamu n'obikumako omuliro nga biri mu nsuwa eyo ne bikoomera ensuwa n'enyooka mpaka lwe binaggwamu bwe byaggwangamu wagiteekanga ebbali wali n'emala okuwola bulungi bw'emala okuwola n'oddamu n'ogiyisamu amazzi n'oginaazamu bulungi nnyo munda n'oginyumunguza then n'ogikwata n'ogitwala mu nsonda y'enju oba mu kiyungu we yabeeranga n'ogituuza bulungi n'ogifugika bw'omala n'ogiteekamu amazzi ng'omaze okugafumba era n'ogibikkako bulungi nnyo amazzi ago wayitawo essaawa mbale gaba ganyoga nga tegamanyi ga firiigi yensonga lwaki nti abedda tebalwalanga birwadde byanywanga amazzi nga bakozesa firiji ezo ezaffe ez'ekiddugavu ne kati essaawa zino tufuna ebirwadde okuva mu bintu ebikozesebwa kubanga byonna bifunduza mutegedde bulungi nnyo yeyo enkola ey'edda eyaffe yabajjajjaffe ya firiji era firiji eno ey'Abaganda era baayinangayo enkola ey'okukuuma emmere yaabwe gye twayitanga ey'ebyagi ekyagi kyekiriwa musajja mukulu yakeranga n'alimba emmere oba kasola bijanjaalo n'azimba ekintu ekyefaananiza enju si nju naye efaananiza ekintu ekyefaananiza kyetuyita ekyagi ozimba kyandibanga akatanda nga kawanvuko waggulu n'oteekayo ekiringa akasiisira nga kawerako omwo muwayanikange n'oyanika emmere yo kasooli oba bijanjaalo oba kabulo oba kimuwemba n'obyanika n'obisuba bulungi mu kkutiya
eyaffe eri kutiya y'obuso n'omala n'olinnya ku madala ga n'oteeka emmere waggulu n'ogiteekamu enkuba ne bwetonya omusana ne bagujja gutya wajjangayo emmere n'ogirya enkola endala yali y'okukuuma emmere obutoononeka kwe kwalinga okukalirira ennyama eya buli kika n'ogiteeka mu kibanyi ekibanyi kye kiruwa mu biyungu ebyaffe ebikadde eby'Abaganda twazimbanga ebiyungu naye wano omulyango gikoma waggulu twateekangayo emitindi giyisamu ku sayidi y'ekiyungu eri ne tugiwanirira ne wansi ne gifuukanga akatandalo kali mu nju kali mu kiyungu akatandalo naye kalina space waggulu kati eyo gye twayaliriranga bulungi nnyo endagala oba ebintu ebifaananyiza kuba okubanga endagala ne tuwanikayo ennyama yaffe gye tumaze okukalirira obulungi nnyo neebanga buli lw'ofumba emmere ofumbye caayi omukka guno guvaamu nga guyita mu kiyungu kuno gukolanga ekintu ekikuumira ennyama eno oba ebintu ebirala okuba nti bikola ki bigikuuma okuba nti tevunda oba okwonooneka ekyo tuyita ekibanyi era ekibanyi kyakozesebwanga okuwanikayo amabidde aganaavamu omubisi omusogolerewo gwe twanywanga edda oba okuteekayo bbogoya oba amenvu agandiizi ge twalyanga agawooma kati sinowandiizi akyali okuba kawandajjodde twatemanga amenvu gano bbogola ne tumuwanika ku kibanyi gy'okoma okukuma omuliro ebbugumu lino amenvu gali gafuna ebbugumu ne gasobola kufuna ebbugumu ne gasobola okwengera obulungi so gwe mugaso gw'ebintu byonna twabivaako twadda ku bintu bya bulijjo ebiriwo which is okay naye eriyo abakyali kuki ku nkola eyo enkadde kati njera bategeeza g'omuntu ali eyo bwe tufuna tekinologi ompya agiramu ebizibu bye bingi nnyo kyobula nti abantu tebakyawangaala njala kugamba njala tutundiremu katono nnyo ku muddugavu ali mu Africa n'omuddugavu ali mu nsi z'abazungu waliwo enjawulo nyinza okuba nga n'emyaka 5 nga ndi mu Uganda bali mu Africa nesinkana omuntu alina emyaka 5 nga ali mu diaspora abantu bano balina emyaka gyegimu naye enfaanana n'embeera byanjawulo nnyo omuntu ali mu diaspora ayiika mangu nnyo okusinga omuntu ali mu Africa ensonga nnyingi nnyo sigenda zirambula olw'ensonga nti emmere eriwa mu diaspora esinga nkolerere esinga ya firiigi embeera y'obudde mbi obeera mu butiti okola towummula ebirowoozo olina bingi bw'otakola tolya kati ate mu Africa osobola okusula wa Muganda osobola okukola buli kimu ekitaliyo n'embeera y'obudde yanjawulo nnyo so bintu bingi nnyo factors nnyingi nnyo eziviirako abantu okuba nti bakyusiza obulamu bwe bukyuka mu ki okutuuka mu mbeera eyo so njera baga ti buli muntu mu Uganda essaawa zino we tuli musooke bw'obanga onoowangaala sooka osikemu okuka ebigere by'emabega odde mu nkola ey'abajjajja father bwe munaagenda ku sipiidi eriwo essaawa zino okuwangaala kugenda kuba kutono nnyo bajjajjaffe nazzi kuno tebaamiranga mpeke tebabakubanga mpiso olw'ensonga nti eddagala ly'omusujja gw'ensiri gwabanga mulluuza eddagala ly'ekifuba lyabanga bombo eddagala ly'okunyiga ebiwundu lyabanga sseziwundu eddagala ly'emikisa lyabangawo kayayaana biki byonna byabangawo eddagala ly'okunyiga abakyala lyabangawo na buli nekati nnaku zino abakyala bwamala okuzaala bamukuba mpiso ne bamunyiga ebintu ebikyamu essaawa zino okitegedde so ebintu bingi nnyo betulina okuyigirako n'okuba nga tokyusa embeera zaffe za bulijjo otherwise butakikole tugenda kusanga ebintu bingi nnyo edda kyeya kizibu waliwo omuntu ayinza okuganiza sikubwangako mpiso sigemwangako njala weebuuze lwaki bajjajjaffe tebagema lwaki gwe bakugema kubanga omuzungu asinzira gy'asinzira n'agamba nti mulina Uganda owangala emyaka 45 ye Katonda kubanga akimanyi bukyanga atandika okugema akuba buuka bwekyo ekirwadde kyagaa nti akugema ng'abutayimirinze nti mu myaka 4 ojja kuba oyise Windows ng'owedde kye bayita World Population Control nga bakontrolinga abantu mu mbeera zaabwe y'ensonga lwaki buli ddwaliro w'ozaalira omwana immediate bamukuba akayisaako ne bagamba ddayo bobisonga 8 akula entegeera ya nte ya mbuzi ya nkoko nosanga omwana muto alina pulesa alina alusa alina sikoserozi alina sime biki yeye enteekateeka gye batuteekateekamu njagala okwata omwana omu nga si mugeme n'omwana omugeme obateeke wali ojja kulanga waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo kwata omwana omugeme n'omwana atali mugeme obateeke waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo wakati awo mu bantu ababiri ofune okutegeera nti ebintu bye tuliko tulina okukyusa obwongo bwaffe ng'obudde bukyali kati gwe simanyi nafunye essenyiga ogenda kumira mpiso simevita ogenda kwetta gwe wava ku mmere ya bulijjo olya simanyi pizza simanyi kefusi simanyi kasasiro yonna ebyo naye mulya butwa bwerere which is okay musobole okulya obutwa mu mbeerewo nenjala bagamba nti sooka otunuleko kemabega omuddo gukyaliyo edda twabanga n'abagabi b'eddagala ku kyalo
ng'anoga eddagala era nga liwonya. Twayinanga abasawo nga bo ajja kuwa eddagala ogenda owone takubye empiso takukoze ekinakunogera eddagala n'alikuwa kati baasaanawo baagenda tebaliiwo. Kanjala bagamba ssenyiga agenda mu maaso n'ebifo biri mu baana ebintu bino biteeketeeke. Abaana bamwe babagema ekisooka. Empewo ya Uganda tekyali seefu. Obunyonyi bumatalisi obwetoola mu Ntebe, Wakiso, Mukono, Mpigi, Luweero, Masaka, Kayunga. Obunyonyi bumatalisi mumula buno obunyonyi butambula ekiro oba kumakya ennyo ne akawungeezi ennyo obunyonyi buba bulina ebintu byebukyusa mu bbanga okufuuyira ebintu ebitategeerekeka. Kati y'ensonga lwaki mutandise okuba temulwala mu ngeri etategeerekeka. Olw'ensonga nti empewo ya Uganda si nnungamu n'akamu egenda eyonoonebwa olw'ebigenderwa eby'abantu ssekinnoomu abaagala okukendeeza ennamba yammwe naddala mu ssebbendobendo wa Buganda. So njagala mwetegereze nnyo ebintu bino wammanga olw'ensonga nti bya mugaso nnyo. Eyo mbadde nnandazze nnyo ngenzeyo bugenzi naye tulikolawo olunaku olwa ne mbategeeza ebintu bino kubanga bingi nnyo. Edda nakyo kanti bajjukize edda ennyo bajjajjaffe tebaakozesanga ddagala ly'amannyo lye muyita toothpicks nedda oba Colgate simanyi. Bajjajjaffe baalinanga emiswaki gye baakozesanga okusenya amannyo ng'era bakozesa ebisiriiza bulungi nnyo amannyo gaabwe ne gatukula. Era oli bw'obanga yabanga anaanuka akamu akamwa kawunya baakuwanga eddagala n'oligaaya n'olimunguza mu kamwa ewiiki emu ng'oli sitedde. Ennaku zino osanga omuntu nga akozesa eddagala naye nga awunyanga kaabuyonjo kubanga waliwo ekirwadde ekyamuteekebwamu nga takimanyi. Ate na kino ojala kibajjukiza omwana yenna ng'olina ennoga nnoga gy'oyita kabootongo. Buli muntu yenna azaalibwa ne kabootongo naye era eddagala lya kabootongo mu Buganda lyaliwo na kati likyaliwo lwakuba mwalivaako. Gw'azaala omwana n'ogaana omutwala wa jjajjawe bamunogere ekyogero eyo omwana oba musimidde entaana yakinnya oba fuuti mmeka. Ekyogero kino emigaso gyakyo gye gino wano wammanga. Ekisooka ekyogero kino bw'okimuteekamu oba omutangira endwadde zonna ezandibadde zimulumba mu myaka gye egy'obuto kubanga mubeeramu emiti egisukka 8 oba 10 kwe kubanga okugema. In fact mmwe abaddugavu ekyogero ky'oteekamu baby wo yebeera kwe kubeera okugema mu ddwaliro kuba bakolamu. Copy this. Ekyogero mu Buganda mu Bunyoro mu Busoga kwe mwakufuula nti tekukyalina mugaso ne mugee bali abazungu ne baletera empiso baganda bagema. So nga ate dda baazaalanga omwana ne batema ekyogero kya mitinga 12 ne bakifumba ne bakateekamu kannya bakasibo ne kabeera omwana ne bakusooka bakanyiga bulungi ne bakateeka mu layini nga sikini tejjako simanyi skin rash ezisime biki. Era mwetegereze buli kubanyiga ekyogero Windows zo zikola kuba tanyigiza kyogero Windows ayiika na kati bakyayiika Windows. So ekyogero gwe mugaso gwakyo ogusooka gwali gwa kugema ndwadde ezo zonna kuba n'amazzi baagatunywesanga ag'ekyogero. Ekyogero ekyo kirimu omukisa gutya banoga eddagala ebika ebyenjawulo mu mikolo ne bali kunaaza kyovula bakugamba nti omwana alina omukisa baamunaaza kayaayaana nga gwe woogenda ntola application togulwa mulimu gwe buli woogenda mu bantu bonna gwayitawo gwayagalwa gwayina omukisa naye nga wagujja wagugula luddawa wagenda simewaaniko. Ebyo bigaso egy'ebyogero kugema ndwadde na mikisa. Kyovula buli akuba omwana alina emikisa baamunaaza kayaayaana sebo ne bannyabo gwe mugaso gw'ebyogero. Buli gwe banaaza ekyogero entegere yanjawulo gwe baagema n'empiso ng'ekyogero Windows mmye. Muzo mutegedde bulungi gwe mugaso gw'ekyogero bulungi nnyo. Ate ennaku zino abakyala n'abaami muyige okukebera ku baana bammwe ng'obudde bukyali. Kubanga ennaku zino abantu tukyabategeera olw'ensonga tuvudde ku buwangwa n'ennono tutandise kukola byaffe.
oza mwana akuze tafuna lubuto tagenda mu nsonga kuba bamugema bamuyiwa wimba bamuyiwa system omwana akali enkoko tekakyakola bamuyiwa system bajiwa nga akyali mwana muto akali enkoko kafira odde wona nga bamugema fedda bajina kuzikubanyinazi kuno nga abazadde baffe akobera omwana omulenzi kumachanga azukuse nga akebera akali enkoko ketawuluza bulungi nnyo n'amanya mwana omulenzi asaza kimu abaana abawala balina engeri babakeberangamo okutegeera nti balamu ennaku zino ng'ozala buzazi ng'oteeka mu busuuka ng'okumawala okuma kintu kyo kiyawo waleeta ebbanga tonomuga mwana ya complications nga tozitegeera so tubeeko n'ebintu bye tuddamu okuyiga okweteeka mu bwongo okumanya ki kigenda mu maaso mu ggwanga na biki bigenda mu maaso mudde ku nnono n'okukozesa ebintu katonda byewabo katonda teyali musiru tuwa muddo katonda teyali musiru tuwa miti katonda teyali musiru tuwa magezi kukuza baana baffe teyali musiru kutuwa kuza baana baffe mukitegedde bulungi nnyo edda maama yakeberanga omwana akali enkoko omwana alisitedde nti alisitedde bw'aba agenda okwetawuza akantu kayimidde nti kyekyo tewali n'ennaku zino balemuzaala beebo kubanga temutegeera sisitimu y'amagulumero ne byakola okitegedde so tuzuukuke tubaeko ebintu bye tuwokolera okuza abaana si kyangu vuddewo nyinza ku nsongerera kuba ndaba gye mulaga sitegere mwagala mbimanyi tugenze mu maaso mwenna bannayuganda bali eyo ngera bategeeza tulwana mu struggle muno okuleeta enfuga y'amateeka n'ebiragiro n'okubanga buli muntu yeyagalira mu ggwanga lye silwakuba nti tulina byakukola tokitegeeza omukulembeze waffe omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja by'obufuzi teyajja nti teyina byakukola ebyokukola ali abirina nga ne ssente azirina naye ekyamuleeta kwe kulaba nti ebintu byamaze ebbanga abisomako byamaze ebbanga abira mu nsi zonna bikolebwa byagala ateeke mu Uganda ensonga lwaki yajja yeesimbewo enguudo z'emula mu Kampala embi obutaba n'amalwaliro obutaba n'amasomero abaana mu butasoma okufa nga temulina kye mulina ebyo byonna biva ku nfuga mbi abaana bammwe okuwambibwa n'okuttibwa si bwe kirina okubeera nedda omuntu wabazizza omusango avunaanyizibwa era bwe gumukka buvi n'asibwa so si kukwatibwa so si kuttibwa nakuba nti atugulnyizibwa ku mbeera eriwo nedda mu ntandikwa Katonda yatuwa obulamu tugende tuzaale twale era buli omu yeyagalira mu nsi n'akuwa omumwa ogwogera ne tuteekawo ne ssemateeka gye tuyita constitution ng'ewandiikiddwamu eddembe ly'obuntu okweyogerera okulondako n'okwesalirawo kati omuntu munno bw'abanga ye dictator tayagala mugambako ebiseera bisinga akomekkereza atandise okukozesa obuyinza bubi okuwamba n'okutta n'okuzikiriza n'okuyimiriza buli muntu yenna amugambako yembeera lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja kati gwali eyo nga weebuzabuzanga ng'afukaanaaba ng'ate ogamba oyagala enkyukakyuka ogamba nti oli mwavu toyina mulimu ettaka lye baalitwala naye nga tolina kyosobola wadde okusharinga oba okupostinga oba okukola comment kitegeeza nti tolina kyojja kukola agali awamu ge galuma ennyama nkiddamu agali awamu ge galuma ennyama okweyawulamu tuba tugenda kugwa kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga yajja mu Uganda n'agamba nti ekimala tukole kino yali si musiru kubanga yali alina enteekateeka ennene liri bannayuganda ate akyagirina ensonga lwaki buli munnayuganda kati akulamu n'amala okusoma osaba paasipooti osaba yaki kubanga by'olina okufuna mu Uganda tebiriimu naye ng'ate byalimu goloza lwaki mu Uganda ogula ettaka ne baga nti waliwo ate ettaka ly'oguza empewo nga chairman yawandiiseko nanyi ntaka yaliguzizza oli najja n'ekyapa nga kifaanagana ne kikyo kubanga ofere bungi nnyo goza kibaga nti atalina ssente singa musango musemateeka mwe kiri semateeka kugamba bw'atyo bw'olaba omukulembeze yenna ng'atigaatiga semateeka nga takyasobola kumaba bannayuganda n'ebyabwe akuwa options 3 z'olina okukola okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka option esooka yeruwa
Option esooka y'eyokuwandiika ekiwandiiko kyo n'okiweereza Parliament n'oyiga nti ebintu bino munyigiriza eddembe ly'abantu. Option ey'okubiri kwe kukwata n'owandiika ekipande nga kuliko ensonga zo ne banno ne mutambula ne mwekalakaasa mu mirembe okulaga obutali bumativu olw'enfuga embi ne ffutwa ebiri mu ggwanga. Option eyokusatu singa byonna bigaana ng'omukulembeze ali wamenye ssemateeka avudde ku nfuga ey'amateeka, ssemateeka akuwa obuyinza okumudifendinga obutamumenya ng'okozesa amaanyi Museveni ge yakozesa kwe kukwata emmundu ogenda mu nsiko okudifendinga ssemateeka. Munnayuganda situka odifendinga ssemateeka wootangire ssemateeka nga ssemateeka talinaako kuwa kudifendinga. Kubanga wetwogerera ssemateeka alabika akooye, buli muntu kati amateeka agatwalira mu ngalo. Nkiddamu, buli muntu kati amateeka agatwalira mu ngalo. Oli nakubira essimu ng'akutiisatiisa. Naye ng'essimu zonna mu ggwanga mpandiise. Essimu gyakubirako evaluddawo empandiise ebitasobola kufunako records. N'oggulawo akawunti mu banka nebbako ssente zo ne batakuwa kiddibwamu ne ssente bazikuwa. N'ogula ettaka lyo oli najja n'alitwala n'agattako n'okussa mu kkomera nga n'omusomo okusibya teguliiwo kubanga abakozesa balooya akozesa kooti. Oli natta omwana wo n'omuziika n'okitegera nti yamusse nga tolina kyogenda mukola. Najja ku lumbe n'awa n'ababugo ne bamuwa akazi n'ayogera n'akinnambuka n'atambula n'agenda. Naye ng'ate ssemateeka agamba nti omuntu yenna ateebereza okuba nti yenyigidde mu kikulu eky'okutta omuntu akwatibwa. Nosanga Parliament ng'abagirimu abagiteesezaamu bonna bannabyabufuzi abazzi b'emisango. Mu nsi ezikulaakulanye bakyalinamu akafansonyi omukulembeze yenna waakolera ensobi gamba ng'okola statement enkyamu eri abantu oba yalizayininze. Ne bakukwata ng'oli mukulembeze nga wayenze ku muko omusajja oba ku muntu yenna tali mukazi wo oba walizayininze. Ne bakukwatira mu bubbi bw'ettaka oba walizayininze. Ne bakwatira mu bufere oba walizayininze. Ne bakwatira mu bubbi bw'obululu oba walizayininze. Naye mu Uganda Parliament ejjudde abakwasi b'abakazi. Parliament ejjudde obwenzi. Parliament ejjudde ababbi b'ettaka. Parliament ejjudde abakungu ba gavumenti ababbi. Parliament ejjudde abatemu. Osuubira kiki kigenda kubeerawo? Tekirina kitugenda kufuna. Ye omugenzi Idi Amin Dada yagobako Parliament ye nga bateesa majjani ga gadeniti n'agamba kino kisobola kubeera na kiki n'ekiyumba kankigalewo. Yali musajja mugezi nnyo. Nina okuba nti bano abeebuzabuza bafuka banaaba akulaga nti demokrasiya waali. N'akuteekerawo Parliament n'agimultiplyinga okuva ku bakanga 2,800 n'abagenda mu 600 bateesa ki? Majjani n'ereere. Kubanga ye abakozesa okuyisaawo amateeka ago mwe n'abalaga nti ayisizzaawo amateeka muki amatuufu naye ng'akikoze ku lwe ng'omuntu kuyambanga ye. Kyokka tubaga nti constitutional 1995 Museveni yagyekoleranga dictionary ye oba yagyekoleranga ekitabo kye muwandiika ebyayagala okukola. Yensonga lwaki yeyisiza mu bintu bingi nnyo emuyambanga ye. Bwanga Parliament yokuwa obuyinza to demonstrate. Ne bateekawo public management order bill nga tekukkiriza kuyimirira mu kifo kyonna kwogera ku nsonga za byabufuzi. Eba tekyali constitution. Constitution bekuwa obuyinza nti buli Munnayuganda yenna omuwa omusolo oteekeddwa okujjanjabwa obulwadde obujjanjabwa bwere mu malwaliro ga gavumenti nga tosobola kufuna ddagala kuva mu lagwadde okujjanjaba. Kitegeeza constitution emenyeddwa. Kati gwali wano gyala nsooke kunyo ekintu kino kitegeera. Kye baayitanga okuza n'okuteekateeka abaana mu ggwanga kye kino wano wammanga. Buli muzadde yabanga amaka kye tuyita okutandikawo famire. Abazadde abasinga batandikawo famire ku myaka 18. N'azaala abaana abawala n'ab'obulenzi n'abasomesa. Naye edda buli mwana yawezanga emyaka 18 nga mulenzi nga tuli mu ssomero. Wagenda nga okuweza emyaka 18 ng'osobola okwesakira. Okusaka okumanyi. Kati kankunnyonnyole.
Edda nga yo Siritan najja ne bwe yalinga amaze okujja omwana omulezi bwe yazanga emyaka 18 kitaawe yali yamutendekanga n'obukugu okuba nti asobola okweyimirizaawo ng'omwana atya amanyi okulima amanyi okwekolerera amanyi nti nina okutandika family kati okusaka kwekuluwa edda ennyo ffe bajjajjaffe baabeeranga n'amataka nga tukera tulima ku makya nga tunagenda kusoma twakeranga ssaawa 12 olumu 11 ne mugenda mulima lulimbirwa ssaawa 1:30 ne mudduka ne mujja ne munaaba ku ssaawa 1:30 ne mwambala ne mugenda ku ssomero ne munnyuka ssaawa 10 zibasanga waka ne musooka muli ekyemisana awo kyali baddenga ekyemisana ne muzikwa ne mugenda mu nnimiro saa zigenda okuwera 1:30 nga muvudde mukomyewo eyo gye tuta experience kati wageza nga okuwoza emyaka 18 ng'olumala okulima emirimu gya waka olw'omukaaga twagendanga okusaka n'ogende wa neighbor n'akuwa olubimbi olwo nga ogenda ddulima ggwe nga ggwe either akuwa ssente oba agenda okukuwaamu akabuzi oba agenda okukuwaamu akamunaaga gookya kati bwawozanga emyaka 18 either kitaawo yakwatanga ssente n'akugulira ekibanja oba yakuwanga ku kibanja ekikye n'otandika amaka gago n'osimba emmwanyi n'osimba emmere n'okola by'okola n'obanga omwana agenda okuweza emyaka 25 nga naye mugagga fugge. What happened today? Byonna byasaanyizibwawo tebikyakola y'ensonga kati abaana ab'obulenzi bafuuse ba smart wire bangalo bunani tebaagala kukola ekintu eky'obulabe ennyo. The moment omusingi gw'amaka gwe bayita omusingi gw'amaka ye musajja bw'abanga tasobola kuyimirizaawo maka ge ebanga jjaba kwe kufuuka smart wire batandise obbawasa eri eggwanga liba lifudde. Omusajja abeera buvunaanyizibwa eba kubuuzanga omusajja gy'ani omuddangamu ti omusajja buvunaanyizibwa eba kubuuzanga who is the man. Answer is a man is identified as responsibilities. Never banga omusajja tandika responsibilities oyo si musajja bwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja kwe kubanga amaka, kwe kuwasa omukazi, kwe kuzaala, kwe kulabira mukazi we n'abaana be mpaka Katonda lw'anamujjula. Oyo gwe bayita omusajja. Ne kati abasajja ba leero osanga ayambadde akagatto akakubye eddagala ayambadde suuti asibye omusipi balina kati n'obusanizi babeera n'asiba enviri n'agenda mu jiimu n'akola akanyama n'alinda abakazi nga naye yeetunda kati betuyita abavuka ba leero eyo tewali ggwanga eryofu batuyita basimati eryo eggwanga liba fu nkiddamu eggwanga ng'abavubuka bafuuse ba smart wire nga beetunda ku bakazi nga tebaagala kukola. Wasanga omuvubuka eyekuba lipbaamu eyekuba make-up eyesiiga ebizigo ali mu jiimu akola 6-pack oyo si musajja mukazi munno abalako kusiba busibi wiigi eryo eggwanga liba fu ekitaaliwo luli. Kati eggwanga mbabuulira omusajja yaani omusajja muntu alina okutanga atuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Abasajja batabakyatuukiza obuvunaanyizibwa eryo eggwanga fu. Tugenze ku bawala. Amaka agabangibwa olw'okuba nti ebyobufuzi mu Uganda byakyusa buli kimu. Abaana ab'obuwala tebaalowoozangangako kugenda kutandika kukola na kutulugunyizibwa egyo muli mu Saudi Arabia oba Dubai oba wa n'okukozesebwa mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka. Omwana omuwala yakuzibwanga agambibwa gwe nakazadde w'eggwanga. Omulimu gw'okulabirira bbaawo nakulabirira baana bo bakuza. Era omwana bwe yakulanga ng'omuzadde amaze omuzaala omwana omuwala omukyala azadde omwana bwe yakulanga yazzanga omuzigo kye tuyita okukyalira abakadde buli weekend n'omutwalira amata omugaati bulubandi ssente enkalu na buli kimu n'omuleeta n'abazzukulu n'abalabako. Bwe buvunaanyizibwa abakazi dda tebaakolanga buli kimu ng'omusajja alina okukimuwa. Kati olw'okuba nti eggwanga fu economically socially politically abaana abawala bafututta obuvunaanyizibwa bw'abasajja. Nti kati bwamuzaalamu omwana omuvubuka adduka mukazi alina okulabirira omwana. Y'ensonga lwaki bakazi batu basinge bagenze ku kyeyo bali mu Saudi Arabia bafale bi Dubai kubanga abasajja twatutula obuvunaanyizibwa mwali temuteekeddwa kukola. Y'ate ng'edda tewali ngo bino simanye divorce
tewali nga osimanyi tugabane ebintu automatically in the moment omusajja akuteeka makage oba ofuse part and partial of his life and you were entitled a share on his properties automatically without question, without going to courts of law, without going anywhere. In fact, go back custodian way to yomusajja. But reason being, the second day chuka, the musajja tebagala kola, bwa sabakazi tebateka kuvunanyizibwa yesobola kikati buli kintu kitanso genda vice versa against the norms try to manage mukitegedde bulungi nnyo kanjala baga abasajja mmwe ne bakazi mmwe gwagana tolimbe obufuzi we can restore each and everything which was destroyed by Museveni and the white people because tukyalina obudde tugenda kikola tutya tulina okwekwataganyiza wamu tujjeko gavumenti y'abaana basajja bagwira abanyamulenga abajja mu Uganda bebajonoonye buli kimu gwe n'okwate munno okubenteza munno nga talina kyakukoze n'otwala ettaka lya munno nga talina kyakukoze ne mubba ensimbi z'eggwanga ne muzisaasanya mu bintu ebitalina mugaso nga temuna kimulumiriddwa embuzi ezaabitanga zino n'ova mu Uganda ewwo ng'eddagala teri mu malwaliro tewali ddagala n'ogenda n'ofiira mu America n'ogenda n'ofiira China n'ofiira Turkey n'ofiira India naye ng'okimanyi wano abantu abandi bandi bakulambudde emulago we bali eddagala weeriri abasaabale mulago basomanga abali Japan basomanga abali China basomanga abali India bonna basoma kyekimu tewali notices basoma zitafaanagana nemwe mentality y'abakulembeze kubanga muli mabbi temwagala kutegeera kintu kino mwafuka nsomba byuma kubbasereza mu amusolo kubonya abona bana Uganda kajira kubuza if a minister can afford to go outside for medication what about the poor Ugandan who pays that tax nkubuuza nakirijja gwali wano ale Saudi Arabia wagenda kukola n'esserezo zibbi wani azibba mu 7 namukasali mukatale nateete sawa zino olwadde ne ka clinic tosobola kufuna muddagala nga sente osasula omusolo mukatale ke nateete ofunira mu luddawa ye minister tegwa sasulira omusolo n'agenda e India n'afiira nge mulago teri ddagala ni abasinga otegeera Then people say, mvude ku politics, sigena kwogera ku politics bombo clat. Ogenda kwogera ku ki? Buli kimu kiri mu politics, amaka gali mu politics, amasomero gali mu politics, naye kenyiro libya bufuzi. Ekitegezo kujanga go toyina buwongo mu vude mbyo bufuzi. Ne mukelezia mulimo byo bufuzi, muzikiti mulimo byo bufuzi. Buli kye twogera kyonna kiri political. Kiri political. Lwakuba nti mwabateeka mu akatengo siwe kuba omuntu esasinganze nti aki. KootiYamaka. Why did they Saudi Arabia? Before Museveni's government, how many Ugandans were exported to Saudi Arabia? How many Ugandans were exported to Dubai? And those who used to go abroad, they are going there just for tour and business purposes. Mchidamu, before Museveni's regime, teri mwana wa mugayi wa muntu wa musogo munyankule mukiga yagenda nga kuba kye mu housemate alijo kubanga government ezaliko zali zisetting de mu Uganda nga ndofuna omulimo abantu bagenda ngeweru nga agenze purpose either kugenda kulambula oba kugenda kusuubula eje mwawulira nga tugenda Thailand Bangkok Horora America wa kati Dubai yafuuka ekintu ekyo era bwe mpuli omuntu gwegerebigabire nga alinganga atamanyi history wa Uganda gye nvudde nkusekerera tulina buli kimu ekisobola okubeza abana Uganda bonna tulina buli kimu nga tewetaga genda Saudi Arabia tewetaga genda Dubai tewetaga genda mu America tewetaga genda Qatar singa tufuna obukulembeze obutuufu bwe bulwa tulina abantu ye capital asookerwako okukulekulanya eggwanga kyekisookerwako bw'oba ensi teri mu bantu esobola kulaakulana ensi ezisinga okulakulana ku speed mwe muli Russia ina abantu muli China ina abantu muli India ina abantu America ina abantu buli muntu omu ne obenga osasula nusuru 10 buli lunaku contribution towards the taxation in Uganda kitegeeze eggwanga ligenda kula ekyo nga tukivuddeko
Uganda eina natural beauty esobola okusikiriza abalambuzi across the world okujja okulambula. Tourism ekyo ne kiggwa sente ziba zitumala. Tulina natural mineral water amazzi agaleke Victoria n'amazzi amalala ng'ensi zonna tezigalina. Tegeetaaga kufumboganya bumwi kya bugagga. Tulina natural mineral resources. Tulina ebibira byonna bisaanyizaabo. Tulina golodi yena bamubbye. Tulina diamond bamubbye. Tulina mabo bamubbye. Tulina amafuta bamubbye. Tulina uranium bamubbye. Ebintu byonna nga byali biteekebwa katale. Buli sente zivaamu nga zizimba amasomero, zizimba enguudo, zizimba buli kimu. Zizimba zimmoruzi, ebintu by'obuvunaanyizibwa singa Uganda ebirudda wa. Bwino temwagala kumanya mutwagalako tetwogera ku bya bufuzi. Tulina ettaka egimu kwe tusobola okuteekako commercial farming wa commercial agriculture tugenda kulima Uganda, tugenda part of Uganda tugenda gifulanga ya commercial farming. Gamba okulima kasooli, muwogo, obulo, muwemba. Ng'emmere eno yonna tulina amasunsu y'okutusobola okusunsulira emmere tugenda ku international market. Nga tugitunda tufunamu ssente ng'ettaka kubanga mu Uganda tusobola okulima season y'essatu zeziriwa. Okuva mu January enkuba okuva mu January omusana gwakamwawo tugenda kuyimbira ogwokubiri enkuba n'etonnya nga tetwetaaga irrigation eyo season esooka. Season yandibadde ng'eyokubiri wakati wano omusana nga gwaka awo tusobola okukozesa amazzi ge tulina aganairo okufukirira kuba amasannyalaze tugayina. Season eyokusatu yeri mu gw'omunaana mu gw'omwenda paka mu December ng'enkuba etonnya. Tulima season esatu. Bulaaya balima season egi emu. Season egi emu. We can afford to use the 3 seasons. Okulima emmere gye supplying e Congo, South Sudan, Kenya, Tanzania nga tulima bulimi. Ngera kubuuza. Gwokimanyi nti waliwo ensi nga zo ziyimiddde okukulima. Ensi zonna ezo mu Caribbean Islands. Zola zi Jamaica, zi Panama zaani. Ze zisupplyinga bogoya mu nsi yonna. Bogoya gole Dubai twamulima Dubai. Ava Panama eri mu muwayeno oba South America gyava. Emiyembe gyolima giva Georgia, giva India, gimu giva Kenya, giva luddawa. Engano nga tetunnamanya nti gundi Ukraine erimu olutalo tetwamanya nti Ukraine yesinga okusupplyinga engano mu nsi yonna. Emala funa olutalo ng'engano n'egenda waggulu. Ukraine bulijjo erina engano. Naye nga lero nti Ukraine ekyo ekitunda ng'ogyeko tuba tumanyi yeyirima kati bwe toba nti yerima engano ki ekyatuuka katale k'engano kayonooneka. Tusobola okusupplyinga Africa yonna emmere ng'ogyeko n'amafuta gano ge mulina. Ebyobugagga bye tulina bingi nnyo. Tulina abantu. Kyetuyita human resource weekiri. Kyekiriwa. Kizibu nnyo okusanga ensi nga abantu ba united. Eva babeera divided. Ne mu Africa Uganda we can unite. Okuwa example. Edde nnyo mu Uganda. Gwe bwe wafiirwanga wakanyanga kimu kukungubaga kaaba. Kyokka totekamu wadde 10 n'eki. Okuva ku neighbor asooka. Okwetola ekyalo kyonna. Buli omu agenda kujja n'omumbo gw'emmere nga bamaze okugusiba bulungi nnyo. Bagenda kujja n'enku. Bakigenda kukima amazzi. Bagenda kuddukanya omukolo gwonna nga tosipeninze wadde n'ekikumi gwaga gwokukungubaga. That is what we called unity. Before, but not now. Ekyo kyaliwo nga ofiiridde omukazi wo mwana wo gw'okanya wowe ekitalo nnyo mwana ng'afudde baneiba oba mu Lugwala oba mu Dinka oba mu Nyoro oba mu Kiga nga bakimanyi that is the norm, the traditional norm in Africa ne Uganda mu Buganda ne wala wonna. Gw'okaba bukaabi nga baleeta buli kimu nga bakikolera. Bayinza n'okukuuma for 7 good days ng'abantu bwe balya banywa nga teri abakutte nga tosasudde n'ekikati fiirwa. Oba yanategera nti ensi nkambwe fiirwa. 1. Olina okutegekera abajja okuziika. N'abeekyalo bennyini gw'olina okubategekera. Okulya, okunywa, tenti, okusima entaana, nga n'omwenge abeekyalo bagugula be basima n'entaana ku bwetereevu ya funeral service simanyi kasasiro ki. N'ekisooka omuntu yafudde. Tugenda muziika dde okusima entaana kwetaagisa ssente.
funeral service million nyakutano kudda waggulu bayina okulya kyobola ndikuzikira kuzino omuntu ofa leero ne bakuzikirawo olwaleero oba n'okuziika enkya oba oluddewo enkya edda bassemakale bannamakale bazikiriranga twabakuumanga ekitono ennyo ennaku nya ng'oli makago okajjadde onyumira nyumba ye mu nnaku ezisemba kati olufa babanga tukuwonye gendo tukuziike. That's the world right now. Kubanga tulina ebintu bye twavaako ne tudda ku bintu ebirala. Sema kanofa noleka fulani bakuzika mu nnaku lumu azifu ntwade bakowonya kubanga ebyenfuna bibi embeera mbi bino bintu muntu ayagala kuwulira betwandibwa tuli setting ebintu bino gonofanga akali bakuzika olwaliwo edda tewakulanga na mmere edda emirimu gyabeerangawo baga nti omwana agundi yasomye ku kirafunye eddeguli nti ng'ekyalo kyonna kigenda ku benefit nga muntu yafunye eddeguli kati gifune tebaagala na kumanya bo wasomye they don't want to know bo wasomye kasa they don't want to know kubanga yono toli kya mugaso eri community kubanga nawe ogenda fuka job seeker edda omwana yafunanga eddeguli ku kyalo ne bagamba wa Peter Center mwana yafunye eddeguli yasomye ekintu yasomye busawo mukama yebazibu eddaliro ku kyalo bere ku district omwana center mu gyakola buli muntu yena gwamanyi ku kyalo agenda mukwata bulungi nnyo kubanga bwevunanyizibwa yadizanga comment kati so mbagala tebagala kumanya bo wasubye tewasubye toyina value yogenda kwogera ku kyalo yensobi gye tulina kati ebintu byetwerabidde ebintu bino byonna byaliwo etubagamba Museveni n'abyonoona ye tubagamba okuzza omulowooza mbu simi tukola propaganda simanyi biki bintu byetwogera ku bimanyi bulungi nnyo edda tewalinga looni bisengeze bakola tirizirijo buli muntu yayinanga omusiri gwe mwanyi kitonyo ekabi buli muntu yayinanga ekaze bitooke ayina eza mwogo ayina eza lumonde ayina ezaki ayina embuzi kati genda ogula embuzi emwezi alobona busatu ogenda okulya ku makyalo ng'omubbi yabututedda kubanga abantu tebaagala kukola tebakyalina mirimu obubbi bukuliyetingirwa wa unemployment obubbi mu Uganda bukuliyetingirwa wa unemployment utalwamu mirimu teri azala mwana ng'ayagala kubeera mubbi teri azala mwana ng'ayagala kwetunda oba malaaya taliyo teri azala mwana ng'ayagala kufuuka kadama taliyo ne system ya kufuula ky'olina okubeera kubanga buli muntu alina okukola oli mu kyumba essaazi n'obonaabula si kiwandibaddemu wandibadde oli maka otebenkedde olina omulimu okola olina capital edda bakyafe bakolera ku mitwalo 10 kakadde ng'oyo capital w'amaanyi nnyo ne kade wane million 10 tezikyasobola kukola wobuuzi ki ekyatuukawo what went wrong but you can't ask questions because you fear musimenyi nvudde by'obufuzi kyekyo we need to ask questions and we need to get answers because this is our country we can't keep quiet. Even though we are intimidated, but we are not going to accept this intimidation. We shall keep talking. Whoever goes, others will come up. Or others will raise. Ne umuga tugenda kusirika. Msumela ti dewati gendo. Tiyalu ngofa kubalala. Gendo gwetiyalu viveka baja kuogera. Fetuine na kukumutima. Abintu wetu waita munga tukula titubila bako. No welero mwana atuka ku university na ava inoga kakati mukolede mukyate kati. No musindika ku international affairs nagina afuna passport. Kakadde. No musindike bwe nafuna emitwalo nagina afuna million. Nenga kugamba taata nsula seba se. Batukozesa omusana gutuwocha. Taata batulisa bubi. Seno zizakate zina kizigenda kunokola emyaka 5 nga tusula agula na tusula agula poloti. No sindika mwana mwana musala mu ekibumba. Na musala mu esimu ne bazitunda. Sije bununchi yandi badayagala. Eno message njagala gisindikira buli yenna eyavudde eno yogotanyanga asabira emizimu gitali gije ngwavudde mu politics. Webali nnyo balire ddala amamesa amaji tegesimira bunnya mwatulabye kutubeetu mwebali nnyo mwatuyambe kuba tuba tulina omuyolero mungi nnyo. Atamanyi kwogera bya bufuzi najja kubanga ayina essimu. Yayika Windows najja nayogera kubanga ayina essimu kuba tamanyi politics tamanyi na history tamanyi kwogera nsonga zino ni najja. Mwebali nnyo balire ddala munaffe mutulabyeko nnyo. Era bobanga nawe ina akatengo kwate essimu yo n'engalabi yo giteeke mu nsi omugende mutuleke tugenda kwogera ensonga zino kubanga tulina ozoogerako.
tewali na nyini Uganda fena tujivunzanzwako 10 ku 10 kubanga lwokera n'ozana n'owerera omwana onaafuuka engaja bakukyalo teri agenda mukuyamba kugo olina omweyambako wekka kitwitolo yawe munyino kwati gwadde naye kubya lubale musime ensonga muzogere mbakubiriza omulanga buli yavudde musime simanyi nsinze natidde genda teri yakuyita yali yakuwa application genda tujja zogera okitegera buli yatidde kirungi nnyo kutya genda tukolagana nkwezenge amamesa amangi tegeesimira bunya Uganda Museveni agenda kujja kugamiriza yakozesa abantu bameka yasuka n'abantu 27 yagenda ne Uganda bagenda amwegatako bwe gasimpula mpola era naba abaatya koza momo sosokotya eri abaatya ngemundu evuga eringa emberenge bali ayo tutugendayo naga tugenda kyenkolesa kati gwaga nti wagivudde simena tidde byo mutu yambi kubanga enkwezenge nyingi n'amamesa amanyi tegeesimira bunyaka tusigale ng'emmese entono nnyo tujja kakata Museveni tumukoloko mpaka lwa naavaako gwawuliranga otidde genda olya munange gwawuliranga otidde genda eno embera y'obufuzi gye tuli mu Uganda enoonya wakuzaalira naye tennalabawo mwate ntidde nnyololo otyaki otyaki ebyobufuzi biri mu Uganda kati biringanga loogi etiya nalonga adduka mu loogi ajja awenyera gwembeera oyingira loogi tegubuuza nalonga ekyekimudusa mu loogi gwatembeera mbu oyingira loogi bibe obufuzi bye tuli mu Uganda nalonga badduse mu loogi nga avudde ekimujja ekika kati ate gwembeerera mbu oyingira ye Uganda kati gwoba otidde eri abatate bagenda giyingira kati mukulu mutuyambe mugende fe tujja sigala bagenda okukola kata Museveni mpaka kubanga tumumanyi tumumanyi bulungi nnyo gwatyo mwogerako biki bajja kukuba akatayimbwa mu kibunya ngo jozunga nenenene simeva kugula min bajja kukuba akatayimbwa akakubya n'abamuna bya bufuzi ojja tuke mulango edwalo teriyo bya bufuzi bitadde ddagala emulago mujja kufuna ebizibu bajja kugoba mu mudala go mu mudala bajja kugoba ku mudala go ekatwe mu katale lujjo tegera nti bya bufuzi bikyaliyo kati njara fundikira video buli mbuzi ya bitanga ne nakabege gyosangega nti vudde bya bufuzi eyo kodi bagitaddewo kutiisa abantu ntiddamu bw'osanga nakabege ya bitanga ne sekabege ngega nti vudde bya bufuzi eyo kodi kutiisa abantu kubanga system ya Museveni yakutta na kutiisa kati gotutawana yo nakabege jigambo otulabyeko nnyo amesa amaji tegeesimira bunya period tambula ogende omuleka agende tugenda mu maaso so ngambe Museveni bamukubako ne adduka emisinde n'amagye gonna ne buli kimu ne bakikuba n'adduka n'asigala n'abantu nga basatu n'omugamba soko nonyi kayira n'amuyambako muzengulu mpaka nakatebe amala okumutuusengu n'amala n'amutta katezo kodi muziveeko simena vudi ndo mutu yambi amesa amaji tegeesimira bunya ezembuzi zinakabege muzigambe mutulabyeko mugende bakutiisa ngani wakitegera tebakutiisa network ayo bajja jikwata muno tujja tambulirawo ndowooza obudde bugenze kuba nkimanyi mwagala kukola mirimu mirala njala bebaza nnyo mwena wabaddeko ndoza tujja kusinkana ku lunaku olwokutaano probably tujja kusinkana ku lwokutaano akusa 2 eza bulijjo
sijja kulwayo olw'ensonga nti mmanyi obudde mulina butono. Kale nno butyo njala bebaza nnyo mwenna bannayuganda basobodde okubeerako n'abagisharinze mwabale okubeerako mwabale kwagala nsi yammwe temutirira nsi yammwe eyo Uganda bakakatako musemateeka agamba nti amaanyi gali eri bantu ne basala okuwa eggwanga lyabwe. Oyo yenna agamba nti yatidde alina akatengo abaatuyambye kubanga amesa amaanyi tegeesimira bunnya. Ate tetujja kutuuka ffenna eri abajja okusigala eri abajja okutya eri abajja okulya eri abajja okubuzaabuza abantu. Kati gwe salawo ludda kirwoliko. Tukyagenda mu maaso bw'ovudde ku buvaako ng'ovaafu nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi nnyo. Abategeera ensonga mbaagala nnyo n'okubajjukiza nti kikkakatako kwagala eggwanga lyo kubanga mu ssemateeka mwe kiri. Atamanyi buvuuna buvuddo bwa nsi era tomanyi gy'ejja kulaga. Era atamanyi nti buli kimu ky'okola kirimu ebyobufuzi oba omala biseera. Ssente z'okutte mu ngalo kuliko Bank of Uganda, not Bank of Museveni. Power belongs to people. You are the owner of that country, not Museveni. Remind you that Museveni is a refugee who came with his mother at the late age. Now is the one destabilizing the country because he had lived in power for so long. Now he feared that any time he's going to be prostituted so that he can answer all the questions of all genocide he had committed in East and Central Africa. So please don't be intimidated. Stay focused. Uganda is our country. We don't have any other country to go. If you want to be a coward, please vacate Uganda before it's too late, because there are those who fought for that country. If they did the same, what would have happened after? So they decided to die for that country, to protect it and to protect Ugandans. So whoever said that is intimidated, please, it's a free entry and it's a free exit. You are free to get out of Uganda, but you are not going to become a Kenyan. You are not going to become a Tanzanian. You are not going to become NSA. You are Ugandan. You must fight for your country. Tolifuka na Kenya, tolifuka mu Tanzania, tolifuka mu Rwanda, tolifuka mwani. Ojja sigala nga bakubagamba ewammwe wanti mu Uganda. Ekikugambisa di Bank of Uganda kubanga Uganda is a country, si Bank of Museveni. Chovola di sere zokwata zonna ziri ligo tenda ya gwanga Uganda si ya Museveni. Sente zokwata za ya bufuzi era zidukanye bya bufuzi. Kati Buganda limi ya bufuzi oba weyiyamanda mu mbugo. Kale muzukusengala bizammwe muvemu akatengo. Teri ajja batisa abantu balwanira ensi ya mugisanga weri obuyinza buli mu ssemateeka kugamba gwalina okulwanira ensi yo ate olina ojjogera era agenda ojjogerera. Bw'obanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owendali ayita ku lutindo. Bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga bati okwogera amazima gennyini nga bali ku TV bannamawulire boogera nga bameketa emberenge ezirimu amayinjo oba ez'empogola kitegeeza eggwanga limu kattu ffe tulina okulyogerera nkiddamu. Bw'obanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga tasobola kwogera nsonga. Bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owendali ayita ku lutindo atunula bw'ati anti olutindo libalo ne kasito wendali ayita ku lutindo amwe entindo ssatu mayu wawakwata kato yenanga abantu bw'aba batambula ku lutindo olutindo luli olwo naye alamu entindo nnya tamanyi wakwata the same applies to w'amagye ng'ayogera abeera bw'ati tamanyi wakuyita oba akwata kati mu mbeera ye bw'anga temusobola kwogera nsonga ze naye ziboogerera. So mulina okwezuula ng'obudde bukyali. Afa yafa nga tugenda mu maaso. Mukitegedde bulungi abantu balwanira eggwanga eryo. Goboga nti ovudde mbyobufuzi. Aha, nkusaasidde. Wasomera ki? Omuto gwakumenyera ki? Bwa politics akulemye, family nekulema okumanajinga. Politics waba akulimye okwogerako onosobola okukwana omukazi. Mbuuza politics waba akulemye onosobola okumatiza omukazi. Politics waba akulemye onosobola okwogera eri master omwana wasomye nga talina school fees. Politics waba akulemye okwogerako emmere ogenda jjijja nga katale tiriiko nga badde bagirimba bassa bamazeewo. Bonotuke mulago nga teri ddagala nga tosobola kwogera nti mulago waki teri ddagala. Oro politics aba kuyamba luddawa oba okutya okwogera ku politics. Nkubuuza politics alinga kwana mukazi tomalaga mugazi kigamna kiza omukazi omukumatiza obanga asaba akalulu
kale batasobola kukwogera ku nsonga zimatiza muntu kumukyusa bwogenda kusobola kiri kitegeeza muntu vile nga bukyali abasobola byogera tujja byogera abatyo byogera mutulabye kunyo mukitegedde bulungi nnyo kale kikuvunanyizibwa ku politics ali buli wamu ojja musangawo oba mu taxi oba mu bus oba mu butale oba ku boda oba mu malwaliro oba mu masomero oba luda politics wali toina ojja musanga toina ojja musanga buli wamu genda mu banka wolero ne bajja kutuma edaga muntu anagikola wanabya bufuzi bajja kutuma ekyapa kikolewa wani kikolewa ku district yani erimu mu political system bisagala ku byabufuzi okola application ofuna omulimu government eri mu kiyefuge byobufuzi kiki oteesa ki ogenze kusaba passport eri under Ministry of Internal Affairs anagifuga government eri mu byabufuzi osaba visa gisaba ku embassy yensi yonna embassy gyogenze embassy ani agifuga government yayo ani afuga ibona byabufuzi byobufuzi ogenda bito oyinza okutabisa byobufuzi buli wamu mukaba nkumire neriddewo tukwatagane ku Lwokutaano sawa zizimu mbatumiddeko mwenna